5GB RAM wetole moja kudedda kubanga video tugenda jikwatambula bwe mmalo basaba okusharinga then ngenda kuyisaawo aka lango kamukokka then tusimbule video sigenda bwa kigula rugi wadde akalowoozo nero zanga sinabawa kalango kano kansooke nkola omulimu gwenkola bulijjo gweguluwa babikulya balungi mirimu olugero lw'Abaganda nti babikulya balungi mirimu lugwa luta nti ensi yonna mu kwetoola gyeraga abakozesa baagala nnyo okukozesa abakozesebwa naye nga bwe kituuka mu kubasasula oba okubaliisa ate abakozesa kibafuukira kizibu nnyo okuwa obuyambi oba okulabirira ababakola babikulya babeera balungi nnyo mu kukola ne mu kutuuka mu kulya oba mu kugabana bafuuka babi olugero lwe luggwayo kati sisobola kubeera wano n'entuula nisibaza abantu bali ku social media buli mutimbagano gwonna omulimu gwemukola ogw'okusasanya information n'okugikola mu abafudde okukola ngero ko baza bakomedi mwena bali ku TikTok abaana abobola n'abaana obulenzi akola video mubali nnyo mubalire ddala eza struggle neza Ssaabasajja Kabaka okubanja Ssaabasajja Kabaka abaana abobola n'abaana obulenzi abakola video ku social media platforms z'enjawulo abakola ku TikTok ngambanja Ssaabasajja Kabaka muri mu struggle abali ku Facebook ku wenyi bw'ekitabo nga mubanja Ssaabasajja Kabaka era nga mukola ne ku mutambuza ne struggle mubali nnyo mubalire ddala bayindi video abakola day shift nga mu commenting nga mu sharinga mubali mulimu ogwo bayindi videos abakola night shift nga mu sharinga mu commentinga mu challenginga mwebali mulimu ogwo mwebali nnyo mubalire ddala basponsoringa buli baana muwa data abagulira buli kimu kimwe bali nnyo mubalire data mujjanga okwo ogwo mulimu gw'amaanyi nnyo luno lwa munyinde situno junula fena nga tuli wamu kati malo bebaza abantu abo njagala kutandika n'akalango kaale then tugende mu maaso alright njala tegeza mwenna abantu abali Bungereza nti watyo okwekalakasa okulala okugenda okwenda ku mwezi 13 nga ogw'omukaaga mwaka 2024 kujja kubeera ku embassy ya Namibia nga abantu bagenda kuddayo okubanja kubanga Namibia labika bagiteekako obukwakulizo bw'amaanyi nnyo kale abantu abawangira mu ggwanga lya Bungereza baagala ekyukakyuka mpulira ebigambo bino Free our Kabaka Mutebi demonstrations time 10:30 a.m. and until 4:30 p.m. UK time. Date is 13th June 2024. Venue Namibia High Commission 6 Chandos Street, London, W1G 9LU. Peaceful demonstration to demand the King Muwenda Mutebi's freedom. Kale mwenna mbategeeza musobole okubanga mubeerayo ku lunaku olwo mwenna abantu b'Ebungereza abaagala okukola ki abaagala Kabaka bwe mmala abantu b'Ebungereza njala bategeeza ompuliriza bulungi nnyo ndi wano bategeeza yenna yeeyita omukungu wa Kabaka ng'ategese omukolo simanyi gwa kugaba awadi ez'abaavaako n'abaliko omukolo si gwa Kabaka Kabaka ali mu buwambe mu Buganda tetujaguza tetukola mirimu nga waliwo omuntu afudde oba omuntu omukosefu mu Buganda tukikola bw'oba ogenda kwanjula ewammwe ne bagamba taata omukosefu bannyoko ogwo mukolo gweyongerayo ku kyalo omuntu bw'aba afudde tukimanye lunye Abaganda teri kulima mpaka ng'omufu oyo aziikiddwa Abaganda tuli mu kunyolwa tuli mu kwemagaza nga Kabaka sibe ku ggaali omutande polomu ya Buganda teriiwo kati omuntu yenna ategese omukolo mu Bungereza nga yambala amagandula naye yitande musajja wa Kabaka oyo mufere anoonye ebibye era zenkwezengeza NRM tebavangayo kwekalakasa ku nsonga zaako tulugunya banda Uganda wadde okubawamba ntegeeza mu bantu abali Bungereza omuntu yenna bayita ku mukolo mwebuuza lwaki mufa kibwatukira ne mufiira mu buliri bwammwe nga temutegedde enfa yammwe abantu bamuyita bammwe zenkwezengezi zitambuza obutwa mwezo function zembeeramu ne munywa ne mulya ne babawa ebirabo ne mutuuka bisumula ne musumula butwa kino kiddamu omuntu yenna ategeka function mbusimanyi ya Buganda naye nga teyeekalakaasangako wadde ku bintu by'eggwanga Uganda takolangako petition oba tawandikangako bbaluwa ng'akutegekera omukolo simanyi gwaba bagenda baawumula emirimu gya Ssaabasajja Kabaka n'ababazzi mujja kifuwanga mukizza munda mujja tegeera abasajja abakyamu bataagalira ddala ggwanga Uganda batayagala nkyukakyuka naye ng'ate babeeramu kale ngenda kutegeeza gwe omuntu yenna munna Uganda ng'oli Bungereza bw'owulira enkwezenge yategese omukolo simanyi Thanksgiving simanyi yakugabirako birabo abasajja ba Kabaka baawumula n'abapya abaleeteddwa nga beerimbise mbu simanyi Kabaka taliiwo ogwo mukolo muziro oba muzizo buli kye bakola kyonna kikyamu
nkiddamu buli kye bakola kyonna kikyamu gwagendayo gendayo ku lulwo ezo nankwezenga nje abadde mu Bungereza emyaka 30 okudda waggulu omuntu yena gwotalako ku demonstration ey'ekika kyonna omuli ey'okuwamba bannayuganda ey'enfuga embi eri mu Uganda ey'okitta bantu ey'okuwamba abantu nga ne mbulamu bwa Ssaabasajja Kabaka oyabeererawo nga bamugenda mutta teyafaayo okukola kintu kyonna naye nga yambala amagandula n'ategeka emikolo mujja kulya obutwa mujja kufa ng'enkwezenge zibatuddemu mu Bungereza nga tezimumanyi kati mbategeeza abantu b'e Bungereza buli alina amatuwuliriza anayagala ogenda sikuganda genda ekyo nkimaze akalango kawedde tugenda tandika vidiyo n'ompola tugenda tandikira Mengo ekitundu kyatu kimale tugende mu session ey'okubiri eya general information kati katandikire Mengo mpola alright omanyinze sigwako kusala ntotto oba enteekateeka butya bwe tuyinza kwenganga mulabe na kufuna kye twagala njala soka kubeera mwerufu bwe nakoze program ku lunaku olwokusatu ne mbagamba nti twetaaga okufuna international human rights lawyer asobola okututayo omusango mu ggwanga erya Namibia nasabye bannayuganda abeesobola abali mu nsi yonna okukola omulimu ogwo bannayuganda abeesobola abasobola okukola omulimu ogwo kutufuna international human rights lawyer asobola okuteekayo omusango n'abanja Ssaabasajja Kabaka nga ne bannayuganda bagenze ku ground bali mu kunoonya bakola omulimu ogwabwe bannayuganda basobola mutukolera ekintu ekyo so sinalagirako omuntu nti kusonda ssente no ekyo sinnakyogerako kubanga mumanyinze bukyangambira ku social media sisabanga ku ssente era sisondangako ku ssente nagambye abantu abeesobola balina ssente gye bali mu kikola ekintu ekyo then abali mu kuwandika abali mu gawandika okwetola ensi yonna n'abakola demonstration muzikole ngereko baza abantu b'omu America naddala mu ssaza ly'e Boston abeekalakaasa buli lunaku okubanja Ssaabasajja Kabaka njala twala okusoomooza kwange eri abagamba nti baagala enkyukakyuka naye nga n'ensonga za struggle kwekalakaasa kibatwalira ebbanga bamala bbaka kabokasi abasajja ba Kabaka baga bali mu America mu masaza gasinga obungi nga temusobola kwekalakaasa nammwe nkabatemye omusikaka yatema nnamwandu mwebuzaabuza nga abafuka baana aba naye tubamanyi bwe mba temusobola kukola demonstration ng'edimandiga Kabaka obanga ekola rights z'abantu kitegeeza nammwe mwefuula abakulembeze babwereere kale nammwe mbalangidde muganda wange ekyuma kya Yesu ali mu ggwanga erya Canada mukyala Dorothy Kajumba mukyala Winnie nkutumiddeko mukulu Remy Ntambi Emplolando n'abantu abalala abali mu ggwanga erya Canada Kaye Wisdom gy'oli Kakalamo gy'oli n'abala gye muli Ibrahim Mukasa naawe gy'oli gwe Mukasa ekisinga okunennyamiza abasinga obungi mwali bannabyabufuzi abalala muli bannamawulire ensonga muzimanyi wabula muganya otegeke wadde demonstration edemandinga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka we buli essaawa zino naye nga amanya mulina ga Kiganda ate nga muli bazzukulu ba Buganda muli basajja Baganda ngenda basaba n'obuwombeefu abantu abali mu Canada muteekeyo demonstration ey'okubanja Ssaabasajja Kabaka oba tozizza musango kubanga ne musemateeka wa Uganda ne we Canada eyakuweddembe okwekalakaasa bana temugenda kukwata muntu mugende e Namibia nedda naye muteekawo demonstrations kiwa ekifaananyi nti waliwo ekintu ekikyamu kale mwenamba agambe abantu bali mu Canada amanya nga menye papasire kuba mmanyi nti mwe mpajiruwa gesobola okuduumira bannayuganda bali eyo ne bakalakasa kulambwa Ssaabasajja Kabaka abali mu Canada mbategeezezza amanya mugawulidde bulungi nnyo mugezeeko okulanga muteeka demonstration abo mu America ab'e Boston mwe bali nnyo balire ddala okuli mukyala Gina muzana wa Kabaka mukulu Tona Ensubuga mwenna abakola omulimu ogwo besobola kumenya amannya Fossil Tourism ne bano bemmenye kubanga bo ba team leaders ate bo basalawo n'omukyala Tina Mirembe I salute you madam for the love towards the country of Uganda and all Ugandans in USA thank you very much n'abala mwe bali nnyo balire ddala kati ngenda basa mukola omulimu ogwo kubanga tulina n'abazungu abeefiiza okujja okwagala eggwanga Uganda kati gwe munnayuganda ali ekyo ky'obalowooza alright abali Bungereza mbategezeza abali Canada mbategezeza abe South Africa namwe musituke abali mu European countries abali mu abakola demonstration namwe mutandika okola demonstration kubanga tuzeetaaga bana basajja beetaaga kati kuteekako maanyi si baakuzanyisa kati ndowooza bwe mala okuvaawo awo njala tutandike kansuletu wasanya Kalo Charles Peter Mayiga otuuse bajjaba ne basiba omulamusizza ennaku z'omwezi ziri 7 ezaakonka ku mwezi ogw'oku 6 omwaka 2024
Kansubira tekuli bulungi. Njira bebaza mwenna buli omu gyali abali ku ground n'abali mu diaspora abakola ensonga z'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Njira kubaza mwenna abakoze bu video abali mu kubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri esoomoza n'okutiisibwatiisibwa bali nyo balire ddala temujjanga okwo. Era nkola nsaba n'obuwombeefu buli muntu yenna ali mu Uganda ali mu Buganda n'ali ebweru okuyisa eddoboozi ng'obanja Ssaabasajja Kabaka kikkakatako nga munna Uganda. Ebyafaayo mu bimanyi bulungi nnyo gavumenti ezibadde zijja mu Uganda nga zitagetenga nnyo bakabaka ba Buganda okubatta kubanga babeeraliikirira. Nabagamba oli custodian waffe bw'ogaana okugamba nti ogenda kubanja Ssaabasajja Kabaka ogenda kubanja ani agenda okuyimirirawo olw'obulungi bwo. Mwe balinyo balire ddala bakola demonstrations abakola bu video omukulu Ssalongo Ssekidde balinyo balire ddala wo mu Ndeeba ndabyeko muganda wange MCB ni we balinyo balire ddala. Abantu bangi bakoze mu video namwe ayi challenge kibuli muntu otandika okukola ka video eyo si crime. Eyo liremu ku ddembe ly'obwanga okukola video ng'obanja omuntu nkiddamu okukola ka video ng'obanja Ssaabasajja Kabaka. It's not a crime, si musango. Ddembe ly'obwangwe okulwanirira omuntu era gw'oyagala. Mba challenginga wano olwaleero nti buli muntu tandika okukola ka video bakabaka dakiika 2 ng'odimandika Ssaabasajja Kabaka singa obuntu buno bona agenda viral. Mayiga batalina option n'abasajja bonna okuleeta Ssaabasajja Kabaka by all means. Kansooke nkole kino kye bayita clarification. Mwenna bannayuganda mwegendereze nnyo ba YouTubers naddala abali ku social media abakola video eziri control kubanja Ssaabasajja Kabaka. Waliwo YouTube omu manyi nti oteekwa kuba wafunye ku ssente wafulumiza kamu ogattagatta video n'oteekamu ebifaananyi byange n'oteekamu ebyabalala n'okola video nga ziri control ku bintu bye twogera. Nyenda kusaba banga oteeka content we ku YouTube yo. Please avoid okuteekamu ekifaananyi kitali kyange. Avoid okuteekako title oba omulamwa ogutali gwe ku bigambo bye nayogedde. Mwewala okugattirira video zange maloboozi g'abantu abalala. Nze video yange ngikola ngeri clear. Teri edited. Siteekako simanyi neesiize bizigo. Simanyi nkoze ntya no. Nteekamu ekifaananyi kinzija omutongo nga bwe ngujje buntu kinaabiro nenzija nenkola video. Siteekako filter yonoke nnyini ne bonsanga muri life yenze. YouTuber eyavudde n'oga nti Ssaabasajja Kabaka yakomyewo. Ezo ssente bakuwadde za bwereere. Naye kyokola kya bulabe nnyo. Ssaabasajja Kabaka ali mu buwaŋŋangusi gye bamwangusiza Namibia tanadda mu Uganda. Era tebannamuzza. Njala tegeeza mwenna bannayuganda batambuza information n'abasharinga information. Mulekerawo okusharinga ebintu by'obulimba. Abantu bangi bali ku social media babawadde ssente okubuzaabuza abantu. Ssaabasajja Kabaka akyali mu buwaŋŋanguse Namibia gye bamuwaŋŋangusiza mu ddwaliro ly'abantu abaliko obulemu ku mutwe. Tannakoma mu Uganda kuba tasobola okujjawo nga mudimandinze. Kati gwe YouTuber yenna yakoze video ng'obuzaabuza abantu Ssaabasajja Kabaka yakomyewo. Go and eat your mother something. Period. Tukoya akamanyiro. Mayiga ssente z'otadde ku social media nnyingi nnyo. Kati ekyo nga nkivuddeko. Nammwe mwenna abatambuza information. Mugitambuze nga mmanyi nti information ine etuuka ku bantu era bagiraba lwakuba nti abantu abamu basirika. Katusimbudde. Kamalira okuzinga emikono. David Wasajja kansule otuuse. Ssalonga Mulengejja Mayiga kansule otuuse. Kansulenti Agnes Namalogo otuuse. Sara Kagere Apoli David Wasajja n'abantu abalamu otuuse abayimmengo. Kansulenti muli bulungi. Mwebale kola mirimu gya kusanya Buganda ng'ate Obuganda butegeera. Ekisookera ddala njala sooka bategeeza nti Abaganda okusirika si busiru. Abaganda bategeera ne lwakuba nti ebiseera ebisinga bawanye ekitiibwa abantu badde basinga okulaba tebabategeerera naye nga tebategeera. Wasajja David Apoli n'akabinjako enteekateeka z'okusaanyaawo Obuganda ng'ofuge Kabaka n'akabinjako tekijja kusoboka. Ne ssente z'osasula ku mawulire bateekemu stories nakyo tekijja kusoboka. Yes mujja bipuliringa naye abantu bategeera. Njala kuwako ekyokulabirako. Empiira gy'ebika by'Abaganda gigenda kusangibwa ku Lwomukaaga akamalirizo wakati w'Empindi Ddooza n'Engabi. Naye temunnatenda wadde tiketi eziwera 500. Era ntegeezeddwako nti Wasanyakawo Charles Peter Mayiga agabye tiketi zino bitongole bye byonna bagaba kyalo ku kyalo abantu basobole okujja ku mipiira egyo okwewala okuswala
era njala bagamba nti yeyagula emipiira gino nga kabaka omupya era yagenda ogigala nga kabaka omupya. Ssaabasajja kabaka taliiwo, akyali muwaŋŋanguzi. Kati gwagamba nti genda mupiira gw'ekika ky'Abaganda nga gugenda kuggalwawo ewankulukuku, gendayo ku lulwo kubanga Ssaabasajja kabaka akyali muwaŋŋanguzi, si waakulabikako kubanga bano bamwagala mufu. Nze ndi Wampindi nandisanyusa nnyo ng'ekika kye nkituuse ku fayinolo ne sisobola kukola mulimu ogwo oba kusobola kukola kintu ekyo nga mmanyi nti nannyinimu ateekeddwa tukulemberamu okufundikira oba okuggulawo emipiira ekyo gwe kikakatako baamuwamba. Kati gwe ow'Engabye Ensamba naawe ow'Empindi muzzukulu w'Amazige ngenda basaba temugeza ne mugenda ku mipiira egyo. Muleke Mayiga atwaleyo abastudenti be mu masomero gonna ge bali associated with, atole ebitongole ebyo byonna byakuleetinga mu Buganda n'enkwezengeze ez'abalangira n'abambejja abeere ku mipiira egyo. Gwe Omuganda ategeera togendanga kusanyuka nga Obuganda bulimu olumbe, naawe togenda kusanyuka famire erimu olumbe, Obuganda bulimu olumbe. Olunaku lwankya temugeza ne mugendayo ku mupiira gwe ewankulukuku. Mumuleka asomba abantu be tiketi agabezaabwerere era agenda kuba afiiriddwa. Kati temugeze ne mugende bakubiriza omulanga. Kati challenge gye njagala obbagamba olwaleero tufutandike video. Mu kwagala kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu ngenda basaba essaawa zino niwe tuviira ku live kuno mwenna abangoberera abaagala Obuganda abaagala Uganda tukyuse profile photos zaffe ffenna tuteekeza Ssaabasajja Kabaka nga tugamba free ash tutekako yakugamba ash free Ssaabasajja Kabaka. Mukikole ku WhatsApp, mukikole ku Facebook, mukikole ku TikTok, mukikole ku Twitter nga mukyusa profile zammwe ku social media. Gwangoberera ayagala Obwakabaka ayagala enkyukakyuka ngenda kusaba profile ene ebeereko mpaka Ssaabasajja Kabaka nga ateereddwa oba nga akomye. Osobola okufuna ekifaananyi kyonna ekiriko Ssaabasajja Kabaka okiteekeyo. Ne wali waggulu otekewo ash free Ssaabasajja Kabaka okiposting okiteeka social media platforms zo. Nange zange zonna ngenda zikyusa oluva ku video eno okuli WhatsApp, okuli Facebook, okuli TikTok, okuba TikTok erinamu emputtu ndowooza ne Twitter ngenda bikyusa. Kati ngenda kusaba naawe for the first time nga paka Ssaabasajja Kabaka azuuse then awo tugenda kukyusa kyengendo sooka obbasaba. Kati abantu bano betwogerako muyinza okuba bamu temubamanyi bulungi nnyo. Ono David Wasajja Apuugi yeesetting okuba kabaka wa Buganda omupya yoyo David Wasajja Apuugi musajja mutoolo yeesetting okuba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omupya. Then ono ayimiridde ono ye Agnes Naabalamba oba Agnes Naabaluga. Ono ye kabaka omupya owa Buganda Ssaalongo Mulengejja wa Ssanya Kalooli. Oyo ye kabaka omupya nga Omulambo Galubindi yoyo kabaka omupya oyo. Ono ye Agnes Naabaluga. Kati kambatereebera musooke mbire bulungi nnyo. Ebira tebize kale ebira binabize njabbi balaga. Kati waliwo ekigenda mu maaso okusookera ddala Wasanya Kalooli Charles Peter Mayiga zino zenteekateeka ze okutiisatiisa bannayuganda. Nabagamba nti abasajja bonna ba NRM abeeyita abakungu ba Kabaka mu diaspora bakola zoom after zoom nga batiisatiisa abantu bo mu diaspora okutwogera ku nsonga za Kabaka. Era nabo bennyini bagamba obuta commenting nga okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Zoom meeting zitula zoom ebeera conference call ng'ebeerako era social media ebeerako nga kubeerako abantu abokaboka baweereza link okukoonamu then neggulawo ne boogera butya bwe bagenda okubuzaabuza Abaganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka era tebakkiriza muntu yenna atali wa bakubeera mu link ezo. Kati ensonga endala Wasanya Kalooli Charles Peter Mayiga yestructuringa bulungi nnyo oba yakola structures ze. He restructured himself ng'akola structures okuva ku kyalo ku Magombolola ku Miruka ne ku Masaza n'alonda abantu baba NRM ng'amanyi nti agenda kusanyawo Ssaabasajja Kabaka era yakola egigye. Omwami ono abantu bonna
abamuwakanya nebigenda maaso mu Buganda abasindikira amagye ga SFC ne ISO ne gabakolako batulugunya no batiisatiisa. Kati asindika abebyalo ab'emiruka abamagombola abamasaza ogenda ku buli mukolo oba gwa mbaga gwa birthday gwa kwanjula gwa kufiirwa gwa kuziika ne batandika okwogera ebigambo ebitiisatiisa n'okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali era mulungi nnyo. Abatambuza ebigambo ku social media bakola nsobi bavoola Namulondo era bavoola Obwakabaka. Ebigambo bino Mayiga abikozera bitaddemu ssente nnyo olwokuba nti yalonda enkwezengeze. We twogerera ayogera omu amagamaga. Omayinza byange mbawa information n'enkuwerako ne ebyokulabirako. Asindisa abantu be abamasaza abamagombola bonna be yalonda bagenda bakuuta message eri eki mu mpulize. Ngenda kusanya video zino z'abantu babiri bonna bamasaza mugenda kuwulya mulyoke muti kiki tuliko. Ono yasooka ajjukiza era Omumyuka wa Ssaabawale akyogeddeko enkwata y'amawulire. Ssemasonga esooka egamba nti okukuuma okunyweza n'okutaaza Namulondo buli wooyongerayo akatambi akaseketterera Obuganda buli wooyongerayo akatambi akaleebesa Ssaabasajja Kabaka akayingira mu mirembe gye gy'obuntu ate ng'ebintu ebyo tebiriiko mitwe n'amagulu oba oyuza Buganda oba oginyweza. Ekibuuzo kiri nti buli wooyongerayo akatambi. Kati twebuuze ffenna kubanga ffenna tuli ku social media oluusi tomala nakusoma mu bulungi nakwetegereza n'okwongerayo mu groups endala. Mbasaba bassebo ne bannyabo ekinyambye nti mwenna weemuli wano abakulembeze ab'eggombola weemuli abatongole ab'emiruka mwenna weemuli tugende nga tumanyi nti Ssemasonga esooka kukuuma na kutaasa na kunyweza. Tuleme kuyuzaamu Namulondo nga tuleeta ebiboozibozi obanga owuliriza banyumya ebiboozibozi ebitajja. Maama oba oli wa ggombola lyawa oba ly'empoma wansi ku satellite simanyi. Mukadde eggombola yokiikirayo empoma wansi eri ku sayidi y'emukono wa kankubuuza nnyawo kubanga nkulaba wano oli mumpi olinga kufulu. Njala sooka kubuuza omwana wo bw'agenda ku ssomero okusoma n'asokka essaawa ez'okkomawo waka lwaki oyaggayagga okubira essomero ne banno babuuza omwana gundi mwamulabyeko? Maama njala kubuuza oba oli kulya gombola eri empoma wansi emukono sima njala kubuuza maama lwaki bbaawo bw'akoba banga akomawo ssaawa emu yakawungezebwa 12 bw'atuuka ssaawa 2 wa 3 n'okuba ku ssimu yoba okubako yaki ng'okimanyi nti muntu mukulu ategeera. Era bw'abanga atusiza ssaawa 4 lwaki bw'akomawo osiba emitaafu ne gikwesiba oba obuuza waaki nga muntu mukulu ategeera. Mu bakazi mmwe aba NRM n'abeefuula Abaganda nga muwoza Ssemasonga za Buganda ngenda zibasomera wano nzirina ensolo eketegeere kiki mutegeera. Lwaki obuuza omwana we yagenze ku ssomero ng'asusse musaza alina okukomawo? Lwaki okubira bbaawe essimu nti owayahane we yayunga oluddeyo? Kati ggwe lwaki Ssaabasajja Kabaka myezi gigenda mu 3 twagamba nti bamuwamba owozaawo basaasanya obutambi obulimba gwe nga ggwe okozeewo ki? Osobola okuba nga baako obuvunaanyizibwa okuba nti oli mu ggombolola ddamba okuuma naye nga tosobola kumanya Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa? Kambaddemu katono nnyo ate bayiga okwambala bigalubindi bino ebibuzaabuza endabika yaabwe n'obulimba bwabwe. Twagala Kabaka kankawaddemu katono n'omu ngenda bazanyira ow'okubiri. Wulira ajjukiza era Omumyuka wa Ssaabawale akyogeddeko enkwata y'amawulire. Ssemasonga esooka egamba nti okukuuma okunyweza n'okutaaza Namulondo buli wooyongerayo akatambi akaseketterera Obuganda buli wooyongerayo akatambi akaleebesa Ssaabasajja Kabaka akayingira mu mirembe gye gy'obuntu ate ng'ebintu ebyo tebiriiko mitwe n'amagulu oba oyuza Buganda oba oginyweza. Ekibuuzo kiri nti buli wooyongerayo akatambi. Kati twebuuze ffenna kubanga ffenna tuli ku social media oluusi tomala
nakusoma mu bulungi nakwetegereza n'okwongerayo mu groups endala. Mbasaba bassebo ne bannyabo ekinyambye nti mwenna we muli wano abakulembeze ab'eggombolola we muli. Maama akiikirira eggombolola y'Empoma wansi ku satellite tukutumeddeko nnyo. Ensonga zino muziveemu zirekere bazzukulu ba Buganda bategeera. Mubakiikirira eggombolola y'Empoma satellite oba luddawa muba nabinoonya it's up to you. Ffe twagala Ssaabasajja Kabaka oyo omu. Tugenze ku mulala. Ono nno yeefundikidde n'anyuma. Yakubye ekikalu alinga capsules ya Ampiclox. Si kuba kikalu yeefundikidde ne yeesiba busuuti n'anyuma ne bw'oli ebimuvaamu. Era omanyira ddala nti Queen gwe bayambaza capsule gwe bayambaza akaveera nga munda akola ki akaawa. Yeefundikidde bulungi n'ayambala busuuti n'asiba ne yeesiba bulungi n'anyuma bulungi nnyo ne bw'oli ebimuvaamu. Otegeera abasajja tulina ekizibu wulira ono wagombola ligo bw'aba wasaza lyawo oli ebimuvaamu. Ng'ate otambuza obutambi obumuvoola. Era mubuuze gwe singa mukyala we ye mulwadde oba taata we ye mulwadde osobola okukeera n'otandika otambuza obutambi obwo. Teri alumirirwa nnyo ate n'asaasaanya ekyo ekimuleeta ennyiiki. Tebaagala Buganda bayuuya Namulondo. Bwe banaayuuya Namulondo bagenda tujjako ebyaffe. Mwenna abatudde wano abantu ba Beene mbasaba tukuume Namulondo. Kye kimu ekisinga okusanyusa Kabaka waffe yonna gy'ali. Abantu basa Maama nkulamusizza nnyo akiikirira essaza oba lyawa. Okusaasaanya kibi nnyo okusaasaanya information etambulira ku mutimbagano mbwera tulina okukuuma nnyo Namulondo era kyekisinga okusanyusa Ssaabasajja Kabaka gy'ali nga wa maama akuuma essaza lyesitegedde wa gy'ali gy'omanyi. Wenna weesaaniise bulungi olinga omumbo gw'amayuuni weesibye bulungi empina n'ebigambo bikuvaamu emmere yakona dda yayikona dda omuliro temuli. Kati mmwe bakazi ekika kino Mayiga be yalonda atasobola kwebuuza naye ngenda kwogera ensonga zino ye Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa. Webale kunyuma weesaaniise bulungi nnyo Ampiclox kusinga kuwunga naye bikuvaamu tabbo njereere. Kati bano bangi nnyo baasindisa ab'ebyalo ab'emiruka abagombola batambula mu Buganda wonna nenjala sooka kubuuza gwagamba nti oli wa ssaza luwa gombola ng'oli Muganda omanyi nabagambye akabano kangi. Abaganda tugamba nti akatale kabbe wattu amagumba oyo osuula mu mulyango si bwe kiri. Ekigambo kiri ekigambo kimu. Bazzukulu ba Buganda n'Abaganda baagala kuba Ssaabasajja Kabaka aluwa. Bino byonna okumala eggobe mu kibya okugyawo emiremberembe gyonna egiriwo oba emitawaano gyonna egiriwo Ssaabasajja Kabaka mumutulage mumuleete tetugenda kuddamu kukola butambi. Kitwagala si kugenda nga mutiisatiisa abantu nedda. Bawadde ssente mwogere emboozi zitakwatagana. Munnange twagala bagamba tetuli bantu babi naye mu nteekateeka ne ssemateekateeka yonna empandiika eyawatali mpandiika eya Buganda. Omuganda yenna bw'abanga alwana okutereeza n'okubanga Buganda weeri eyimiridde bulungi kyonna kyakozesa tavunaanibwa. Kati bannyabo ne bassebo b'amagombola ab'amasaza abaawa abaaweereddwa ensimbi okugenda okubuzaabuza abantu ba Buganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Musooke mubuulire abantu Ssaabasajja Kabaka gy'ali n'ekiyagenda okukola ne gye baamuwambira piriyodi ebisigadde tetwagala kuleekana nammwe tubawo ebitiibwa nga mwagala bakweta ebitiibwa naye twagala babuuza Ssaabasajja Kabaka aluwa kyekyo kyokka tetwagala kumanya kirala kyonna. Kati Ssemasonga gwe boogerako ze boogerako ettaano njagala nzibasomere bulungi nnyo naye mumbuulire zino weeziri. Ssemasonga asooka okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Namulondo. Okunyweza n'okukuuma n'okutaasa Namulondo. Nze mbuuza Mayiga onywezezza ki ng'ettaka lya Buganda lyonna lisaanyeewo? Okuumya eki nga ddamula ya Buganda wagiwa dda Museveni agitwala ewaabwe Rwanda oba bakitula? Namulondo gy'ogamba gy'okuuma eriruddawa ng'alina ogituulako wamuwamba ali mu buwanga nguse Namibia kikyogamba kyoyogera ku Ssemasonga zino ettaano. Tugenze ku nsonga ey'okubiri.
okukuuma ettaka abayenze embuuza ettaka lya Buganda abalangira n'abambejja basava ne banaava ettaka balikuumye ng'enkya n'eggulu ettaka balisendako Abaganda ettaka ly'Abagombola balitunze ettaka ly'Amasaza balitunze ettaka ly'Embiri balitunze ettaka ly'abalangira n'abambejja lonna balitunze nga neddala waliwo liri mukolo liri square miles 27 lirimanya Ssaabasajja Kabaka nga n'ekyapa gye kiri bali mu kukitembeya balitunda eri ettaka mulitunze ku Ssemasonga 5 sinava kusema Ssemasonga owokubiri okukuuma ettaka ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ku Ssemasonga 5 okukuuma ettaka oyinawo 0 okukuuma ebyaffe n'okunyweza ensalo za Buganda oyinawo 0 amasaza nga Buluuli tegakyali ga Buganda bagatwala Kayunga waliyo Kimeze bamutwala ene koche wa Yosibuka bateekawo n'ekiyitirirwa nti Buganda ekoma wano wakuuma waawo ku Ssemasonga owokubiri tugenze ku wokusatu okugabana obuyinza mu nkola ya federo n'okukuuma ettaka wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ku nsonga z'obulira abantu babakugoberera ku nsonga eyokusatu Ssemasonga eyokutaano okugabana obuyinza obugabanye kubanga wakewo ebisanja bibiri ng'okozesa Salim Zalile Museveni nabano bolonze bonna mubagabanye obuyinza bulungi nnyo mubugabanye botakiriza na kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka enkola ya federo n'okukuuma ettaka Buganda yasaba federo era Ssaabasajja Kabaka badde akyogera lundi Museveni yagimumma kubanga tasobola kubeera n'abakulembeze babiri mu ggwanga lyerimu federo ali luddawa abaali basomesa federo okuli Nambooze omugenzi yaffe eryakola ku CBS abakolanga ne gundi abakolanga ne Nambooze bakolanga ne Kasibante mwami oyo manya ngerabidde gagenze yambadde sigetekedde gateka mutwe gagenze yafa na butwa yamuyitanga madamu teacher bwe bakolanga naye yafa bali basomesa federo n'abantu abala bonna baafa abasomesa federo Mengo bali luddawa angazi tugenze ku Ssemasonga ewokuna okukola obutaweera okuddaabulula ebyenfuna bya Buganda n'okusitula omutindo gw'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo eyo Ssemasonga eyokuna nze mbuuza abaana ba Buganda bafulumye Obuganda bagende bakuba ebyeyo mu America Canada Bungereza mu Europe Korea mu Asia abali Middle East bali mu kuzunga balinganga ebinyira mwako mu bulamu bwabwe nga ne babafunyiriza babajjamu ensigo Mayiga tasobola kwogerako wadde okwogera ku nsonga z'abaana batuwa mu Saudi Arabia dabalemeddeyo wali ozoogeddeko abaana Abaganda bagobye mu kulima babagobye mu kuvuga boda tebakyasoma abamala okusoma tebakyafuna mirimu kati ssebo bulamu ki bwogenda okukuuma obw'Abaganda n'okuba oteekerateekera obateekedde ki kyekibuuzo tugenze ku Ssemasonga 5 okunyweza obumu bw'abantu ba Buganda okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda y'ensonga ey'okutaano esembayo singa wabaddewo okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda tewandibaddewo njawukana mu kwebuuza empologoma ya Buganda eri luddawa ffenna twandibadde tussa ekintu eki singa tewabaddewo nkwezenge ziri Mmengo ezeefudde tize zitegerera Abaganda twandibadde tussa eki ng'enkuyege naye olw'okuba twategeera akabano kajja Mmengo obwo obumu bwavaawo Mayiga olina ekibinja ky'abasirikale abatambula banoonya abaana Abaganda obateeka mu makomera Mayiga osibye abasajja ba Kabaka abali mu makomera ku lw'ettaka ly'ogenza otunda erya Buganda okwekunyweza obumu Mayiga onoonya bakatikkira baawummula okuli Ddaani Muliika n'abala oyagala batta kwekunyweza obumu
Mayiga ogobya abaana ba Buganda bonna abatabakkiriziganya naawe emmengo mbitongole byonna okwekunyweza obumu. Mayiga obye ssente za Buganda n'ettaka n'amasiro myaka 14 tegaggwa okwekunyweza obumu. Mayiga abalangira n'abambejja bosse bobadde mu lukolo okuwa obutwa okwekunyweza obumu. Mayiga abakozi bonna abadde mbitongole bya Kabaka abadde n'ensa bonna obagobya oleseewo Abanyarwanda n'abantu abatategeererako ddala kwekunyweza obumu. Njala kubuuza musajja yita musajja wa Kabaka. Olubiri lwa Kabaka lw'osuubira okuwaayo mu gw'omunana oba mu gw'omwenda ogenda dduwa lwa nnyoko lwa kitaawo okwekunyweza obumu. Mayiga okwetaba mu kuwambala okuwa obutwa Ssaabasajja Kabaka kwekunyweza Obuganda ng'Abaganda bakubuuza ffe balina ssente abeesoola tandigenze tulaba Ssaabasajja nosega abwena abakkiriza temwogereremu tekuli nnyonyi yajjajjaawo nti epaakinga Kabuwoko owe paakinga Kabonera tekuli gwogenda gulira tiketi kikyokuuma ekyo oba kyokisa abantu butategeera. Kyovula baga nti amagezi gabaga mutwe so si mugejjo ekintu kyali kitono nnyo. Bannange abataka abasajja bakise mu Bwakabaka n'abalangira basatu mwekwata abantu 10 tugende tufune tiketi z'ennyonyi tugende tukyale tulabe ku Ssaabasajja Kabaka. Kati obayita okunyweza Obuganda n'obumu tebuliiwo kubanga okimanyi. Kati bw'atambula agamba okunyweza Ssemasonga wa Buganda ensonga 5 zeziriwa. Awo nno wenjagadde mutegeere abasajja bakozesa. Katugendera wano. Ye kennyini nga yeyogera mu bigambo bye yagamba bw'ati. Kaakati tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala. Engalo baazikuba. Naye bw'owulira ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bino ng'abyogedde waliwo abatabwagala. Gw'olowooza nze omuntu omu nnyinza okuleetera faasa ya Ssaabasajja Kabaka okwennyamira n'okubanga mukambwe bw'ati nze omuntu omu bw'ati nga sinadde ekifo ekyero si 1 wadde ekifo kyero si 2 wadde ekifo kyero si 3 nti wandi mukiise Mmengo nno. Ssaabasajja akimanya nti baamwetolooza enkwezenge ezeefuna tizaagala Obuganda kumbe batemu yamanya jajamanyi era yamanya sigenda kamalayo era omusajja ono yali amanyi buli kimu kigenda mu maaso. Ng'oyagala okutegeera nti bw'ozaala abaana mubeeramu omwana ng'amanyi ensonga era nga buli kimu akimanyi. Ntera obbalaga nnyo enjawulo y'abaana bamwe nga mutudde nabo naye muzzukulu wa Muteesa Ssemakookiro wonna wooli Mukama akkingirize. Ekifaananyi kino bulijjo nkibalagira mu vidiyo kankibalage ng'ayimiddire mwannyina mu misinde gino egisembyeyo olabe enjawulo wakati w'omwana amanyi obukulembeze n'ebigenda mu maaso mu Buganda. Omulaba bulungi nnyo. Emikono agifundikidde mabega. Emikono agifundikidde mabega. Feeso ogiraba eyogera ekigambo kimu. Buli kimu nkimanyi ekigenda mu. Emikono agifundikidde mabega. Kansalemu ono mwannyina. Musajja wattu embeera agimanya emikono agifundikidde mabega. Jijja ate onoogamba saakulaze buli kimu. Ku myaka gy'emito emikono agifundikidde mabega. Kankikuddizeeyo bulungi okirabe mu oligino yaakyo. Muzogo omusajja yazumize n'ateeka bitaliimu. Emikono agifundikidde mabega.
njagala ondeetera ekifaananyi kimu bwe kiti ku baana ba Kabaka atalisi Makookiro yereraza akabonero konna nti waliwo obukyamu buli mu Buganda sigenda kwogera mwana ki ekifaananyi eki ng'ondeetedde ekifaananyi ng'aliwo omwana wa Kabaka atadde emikono agifundikidde agitadde emabega olyoka otegeere bulungi nnyo enjawulo wakati w'abaana kale nno tukyagenda mu maaso okumanya obuteebuuza butambuza amazzi ekiro n'okumanyiira kususse mu Buganda kye tuyita obutikkiro oba ofiisi yafesi y'obwakatikkiro oba gye tujja abanga CEO entebe eyo mwatuula eba nayo ng'eweebwa ekitiibwa era nga tetulibwawo muntu kubanga baakukwasa ddamula gw'olina ogitula mu bwomu naye omuntu ono olw'okuba nti ayagala kyusa obukulembeze bwa Buganda abugye mu bufuzi obw'ennono abuteeke mu bufuzi obw'ebyenfuna n'obufuzi obutali bwa nnono yakola ekikolwa mwenna kye muyinza okuba mwakirabako bwe yakwata omwana omuto oba wa famire ye oba wa mukwano gwe naye ng'omwana aliko erinnya Mayiga n'amuyingiza mu ofiisi y'obwakatikkiro n'amukajjaza bulungi nnyo mu ntebe y'obwakatikkiro genda ondeetereyo katikkiro omu eyali akyazizza kaabere mwana we n'amutuuza mu ntebe y'obwakatikkiro Mayina bagamba okutegeera omuntu atali Muganda kyangu nnyo njagala nditeyo ka video kamu Josh Mayanja nkanye omugenzi yafa mulwanya muli Semongerere waali Jebbi Walusimbi waali Dani Mulika waali tebayina baana tebayina Baganda bagobera wolabiyo n'omu ng'akutta omuntu yenna amutadde mu ntebe y'obwakatikkiro mutuulo labe omwana oba ye Jawadu Mayiga era kuliko ekigambo Mayiga ku linnya lye kati awo tutuuse naye ne mu mbeera ezaffe eza bulijjo kizibu nnyo sanga omuntu mu yafeesi gye baakuwa n'osanga omuntu ng'atudde mu kaabere workmate wo weekengera lwaki omuntu n'atudde mu ntebe yange kebera entebe ya boosi wo tosobola gituulamu bw'otyo era tosobola giteeka mwana wo boosi wo wajja n'asanga omwana wo mu ntebe eyo bw'atakugoba mbandika ekikyamu omukulu ono atuuse n'okutandika okuleeta abantu abateeke mu ntebe y'obwakatikkiro babeeremu okubanga omwana wa mutima ekyo si kyekikulu ekikulu kiri ddawa wetwogerera essaawa zino omukulu ono kirabika anoonya musomesi agenda musomeka amuwa ekifundikwa n'effumu afuuke kabaka wa Buganda ow'olubeerera olw'ensonga nti ye yeesomye nti kabaka tagenda kudda ezo emboozi ze muwulira simanyi baatisse omwana wa kabaka baatisse ani
ebintu bino byonna state ebikola ogezaako bakwasaganya obwongo bwammwe n'okubate kubanga Mayiga takimanyi nti mu bantu baakola nabo wadde abataddeko ebyokwerinda bingi nnyo ekituufu bakimanyi bayinza okujja mu kifaananyi ky'abantu ekyolukale ne baga nti tumulabyeko ali bulungi ne bwe bava mu kifaananyi ekyo babaako ate abantu boogera baga nti waayo wadde mwatule mu kifaananyi ekyo naye omusajja embeera mbi ekituufu taata agenda basajja bamuwamba ali bubi kati Mayiga ekyo takimanyi mu bulamu bw'abantu nti ak'obuntu kasigalamu osobola okupaledinga omulangira oba omumbejja najja n'ayogera nti kabaka twamulabye batwase ne ono bw'ava mu kamera eyo ayina ak'obuntu era ajja n'agamba abantu mukwano nti ekituufu kiri nti omusajja baamuwamba era omusajja ali bubi mwongereemu temuzikiza mubanje omusajja mubanje Ssaabasajja Kabaka temuzikiza ekituufu omusajja baamu nenga no mu kamera bamukulaze nti ayogedde Ssaabasajja Kabaka ekyali bulungi nnyo twamulabyeko batusindise abo mbasuubire bagenda kujja gye bujjakawo musuubire omanye ebyange mbibagaka mugenda kulaba abantu bagenda baleetaawo twagenze eno delegation yagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka era twamusanze ali bulungi nnyo ali bulungi era talina buzibu era bali ku social media basasanyiriga basasanya yawerere naye oluva ku kamera wevu buli omu n'aweta omugongo gaddewe olutuukamu ekituufu mubanja omusajja baamuwamba ali bubi temuzikiza tubadde anti naffe tunoonya akawugo tewali kyakkola naye nga ebituufu biri nti mubanja omusajja baagala mutta wali mu kamera tebadde tusobola byogera nti ekituufu omusajja baamuwamba nedda era ali bubi agenda kufa naye mumanje kati ekyo Mayiga takimanyi yalowooza bw'ateeka mu kamera wano n'asindika David Wasajja n'asindika Bamagombola n'amasaza okujoga nti Kabaka temumubanja ali bulungi nnyo abasasanya information bakyamu n'alowooza kimukoledde tekikola ffe tufuna information boguze bo baguze bagenze naye abakyajja bangi nnyo abagenda okuteeka demonstration okubanja Ssaabasajja Kabaka okitegeera kati kinjagadde okutegeeza gwe wenaagenda mipiira gy'ebika kusuwa omukaaga enkya ogenda ekulwo Ssaabasajja Kabaka baamuwamba taliyo egyo mipiira gya Mayiga na bizinensi awo tuvuddewo mu kubanja ettaka n'okusaanya Buganda zino ze zimu ku mbuga ezisaanyiddwawo nnyinimu waataba ebikere bitemba enju ekikesiza olwaleero abazigu balumbye embuga ya Kabaka mirimu esangibwa namusaba mu ndejje ne basawo ekibira n'ebitooke ebiri mu kifo kino nga baagala okwezza ekitundu ku ttaka lino mu bukyamu okusinziira ku batuuze ne bakuma ekifo kino ababbi b'ettaka bano babazinde ku ssaawa 11 ne basawo emmere yonna n'okutema emiti egy'obuwangwa egisangibwa ku ttaka lino ati okukoona ekikomera baze ku ssaawa 11 nga bukya bannayiba ne bageza kutukubira ku ndulu okusemetuuzako okukuŋŋaanya ababadde bakoona ab'embazi ne badduka naye makati yabadde babadde baduumi naye yabadde basomba okuva jjo balina n'emmotoka endala gye batambula mu drone kyetuwuliddeko te drone ya mwami bamuyita Isa omwezi ogweri gubatandikidde ne bajja nga batawanya basala emiti yo bakola batya tubagobaganya abo kati olwaleero bagirira ne basawo n'emmere okusinza ku kansala Abbas Kanamwangi abazigu babadde bakulembeddwamu babbulooka b'ettaka okuva mu bitundu by'obusaabala okuli Alan Ssegirinnya, Ronald Nsikandi ne Matavu Issa nga bano beekawanya n'essembe w'ekyalo wa LC2 Tom Kabiswa okubba ettaka lino. Bano poliisi ebakutte. Era bano bwe tuyimiridde wetuziikibwa so bali ku ttaka lya bijja eri obutaka ery'ennono libasaanyaawo. Era kye tuyinza gavumenti yakati ku luno kano betukutte kibeere ekyokulabira kuba baze babakwata nga babata naye leero tubatuddeyo ne bagandi bagenda bazaire eddakiika 2 so yadde tuddeyo ku poliisi naye tulina obweraliikirivu obutabasangayo. Ettaka lyonna emiti bagisazesaze emmere ebitooke byaffe byonna babitemyetemye naye nga lino ettaka lya nsikirano era we tuli wano tuli mu bijja muti guno nga bwe mugulaba omunene ogwo we tuziikibwa we wali ebijja era we bali bajjajjaffe we tugalamidde. Ekifo kino kiweza obugazi bwa eka 10 nga kuliko embuga ya Kabaka Mirimu agambibwa okuba nti yali Kabaka wa Buganda owe12 ng'era naye yaziikibwa mu kifo ekyo. Ettaka lino era kuliko ekijja n'amaka ag'ensikirano.
mu kaseera kano okuzimbako Bbogwe kwatandika dde okwewala abasaatuusi wabula kino kiba kirinze nyabalumba. Kuliko Issa Matovu, kuliko Sekandi ne Sinabuli Alan. Ye timu ebadde ekulembera naye ng'abakulembera bamuyita Lubuuka Ronald naye ng'oyo mujja na nnyina. Yagamba naye alina okugabana naye tewannabaawo wano n'ettaka n'erimu erigabano nti oba tutemaatema tugabane naye yeyambisiza advantage eyo ey'obubbi bw'ettaka obuliwo naye nga ababuloka abasatu ekitebe kyabwe kiri busaabala. Entalo z'ettaka naddala mu kitundu kya Buganda zeeyongera buli lukya era abantu bangi banyagiddwako ettaka lyabwe mu Mankwetu nga balinyaga beekweka mu ofiisi za gavumenti n'abakulembeze b'ebitundu eby'enjawulo abatafuddeyo kuyamba abantu. Ssemasonga 5 bw'ati bw'atambula. Tugenda mu maaso. Kati njala okubaza nnyo mwenna abakoze demonstration okwetoola ensi yonna okubanja Ssaabasajja Kabaka n'abakyagenda mu maaso mwongere bulungi nnyo abantu abali mu Amerika abakola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Naye abataategeera bintu bino wammanga kambazannyire omugenzi ono ebigo bino ebyogera byonna mujja biwulira. Omugenzi Nadduli yabyogera byonna nga mulooza basaaga. Mayiga tabadde mu mpisa yadde naaka mu bakatikkiro bonna abo ababadde ku mulembe omwa Ssaabasajja Kabaka okuva mu 1993 yakyasinze okuba katikkiro omusiiwuufu mu mpisa. Okikakasa yakyasinze katikkiro okuba omukangabiriza nga bw'olaba kakamujja ku kiswa. Yakyasinze okuba katikkiro atazimbye kye tuyita protocol na portfolio z'abantu kutambulira mu Iraq. Yabadde katikkiro abaddewo n'okugezaako okwegwanyiza n'entebe ya Namulondo mu byonna byakola nga biraga ye Kabaka so nga ate Ssaabasajja Kabaka akola ki? Abakopi tebabiraba ebyo kubanga bye basinga okwebuunyako kyekyo. Naye kati katikkiro Mayiga bwe tumutunuulira ate alabika nga kyakoze kikireka nga yeefudde Kabaka. Ekyokulabirako kye tubadde twakwogerako awo amabega gye buvudde mpisa yawa owekitiibwa Katikkiro Mayiga gye wali ogirabye nga wajja nga atunula ennyingo ya 24 mu constitution eyadiiminga obwakabaka baffe bonna okuddawo mu bwakabaka bw'e Buganda ne baliwa n'obuyinza bwayo ne batuggyako ekintu kimu tetujja kubanga na gavumenti neetongola esolooza misolo naye nga weetuli by virtue ne bazza kkooti za Kisekwa ne bazza n'empeereza yaffe y'ennono n'ebyo bitambule mu kasitoma lero nga tujja bifolowinga ebyobuwangwa byonna. Naye bw'otunawo ekitiibwa Katikkiro Mayiga oba wategezezzaako okutunuulira ennyingo eya 26 yabulukkuse olukiiko alukubye Mmengo mu lukibiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Oyo yabitegeera Katikkiro yonna mundage eyali akubye olukiiko ng'ayisa abataka b'obusolya ate n'atuulira mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Twekobe teriiyo gyeri ebyo tabyawula. njagala kutegeeza Abaganda bali abakopi ebyo tebabitunuulira. Manyi bwe twogera gundi ayogedde, bwe twogera gundi ayogedde, bwe twogera gundi ayogedde. Mwebale abakoze omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka ono kanzaje ka video ngenda kazanya dakika 2 then abatabazi nkola bajjajjaffe bonna abakulu b'ebika okudda mu kukangakanga Buganda ne twogerako ng'Abaganda batandika okutuwamba ne batuvaako nga tugira kigambo kyonna kisobola okwogera mu nsi muno ng'Omuganda kirabika olubiri lwaffe ne Bulanga empambe kirabika n'Obwakabaka bwambe Kabaka Kintu bwe yarajja mu nsi muno Obwakabaka yaleka buleke Kabaka Kintu bw'aleka Obwakabaka zize ku nnyanja ya Mwanga ennyanja yasimibwa yawangibwa obuwangibwa gye bawanga empange zize nnanga ndi mulanzi ate ndi Musa musookerwa. Obudde tulina butono okusinziira ku kye nabagambye nti mulina okuba masimu saagala kulwawo. Njagadde kuyita mu buyisi kubebaza abakoze omulimu ogwo n'abakyagenda mu maaso okuba nti mbanja Ssaabasajja Kabaka tebaayo muntu yenna akubuzaabuza. Mugenda kyusa profile photo olwaleero paka Kabaka azuuse awo nvuddewo. Ekitundu ekyokubanja Kabaka nkigadde katugendeko mu kitundu kino ekyaffe dakika 15 zokka ndyoke enta amasimu ntandise ntya okusookera njera okubaza bana Uganda mwenna abazze bangobere n'abagobera ba community mwenna abadde ku social media ebbanga lyonna njera okubebaza abangoberedde abansabira n'abambeerera mu ngeri yonna nti mwe bali nnyo balira eddala nze omulimu ogwange ndoze bitundu 95 ku buli 10 ogw'okununula eggwanga Uganda ngokoze era sirowooza nti mmanjibwa
newe mba ngambye nti kuwanika ngatto zange oba kuwanika mujozi mba sigenda kubalira mu aba bajega abatalwanira ggwanga lyabwe. Nzize njogera ebigambo ebiyitirivu ng'obugulu bw'eggongolo bebinyigiriza nga bali mu nkyukakyuka mu abalala bejjayo bulungi nnyo ng'ate bagaba nkyukakyuka nkiddamu. Nzize njogera ebigambo nga ndabisa buli muntu yenna n'abali mu baga nti bankyukakyuka ne bibanyigiriza ne bejjayo ne banagakkalaza nga bawakanya byenjogera. Bwe bimala okubeera buli omu n'azingira omukira mu magulu oba bali bateeka ppamba mu matu ne basirika. Byonna bigenda mu maaso mu Uganda, mu Buganda essaawa zino nabyogera dda naye mu tebinnatuukawo. Muba mu mmanja ki ddala? Mbabuuza, muba mu mmanja ki ddala? Muba mu mmanja ki ddala? Myaka 5 mbabuulira okubaviira ku ntono mpaka ku nfundikiro yaalwo. Byonna ne bituukawo ne balyoka birwanyisa ne bivaayo. Muba mu mmanja ebitundu 95 ku buli 100 omulimu ogwange ngokoze. Ne bwe ngamba nti kati omujozi nguwanyisa oba nzigyemu engatto mu kisawo nkivuddemu teri agenda ku mmanja. Nzize mbagamba mu Uganda temuli opposition okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka ne mbagamba nti n'abamubaddeko bonna bafu. Abamu ne bannumba ba comrade oyo tayagala kyukakyuka mujja biraba. Bwe nali naakava emikono gye gitawemera muwemba nagamba omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu beera mwegendereza nnyo. Ne mugamba kyusa abantu bonna abakuliranye bonna bayiwe. Bandakampanka abafukira mu ccupa abafa mu ccupa ne bavaayo no problem mujja biraba kanyone kutuze. Abali ku perolo omusajja ayogera sitwago ajonoona akola propaganda sirika. Kiki ekigenda mu maaso essaawa zino kye saabagamba ku buli muntu yenna kiki saabagamba? Buli kimu kibagambye. Ekisinga okunnyumira n'okunjagaza social media eno n'abantu ba bulijjo ate bawuliza n'abasharinga information tebeerabira bamanyi information ate information etambula okuva ku boda mpaka ku boda era abantu bagimanyi. Ekyokulabirako ebigambo bino omusajja ono mumumanyi ayogera nebino ebigambo yabyogera era kino kyogera ku kamera ono Frank Gashumba abyogera naye nga nze nasooka byogera wulira ng'ayogera. Omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsi guno bamuyita Mayiga. Nkyogera nga ntya Allah muhoozi omulaba ntyagala Bobi Wine muhoozi asobola okukweka Bobi Wine nga waliwo obuzibu. Yes, lwaki Mayiga tyagala Bobi Wine? Yababbako shu omuganda wa Kabaka yababbako ki? Kuba Mayiga yalina political ambitions. That's the truth. Nabiwulirako naye nga siri sure. Kati omubanda wa Kabaka bwajja kati bano mu Buganda fe omuntu avayo fenani tufe essanyu Ssaabasajja Kabaka bwekiri kati ani addako Buganda weefiire essanyu Kyagulanyi Ssentamu honorable. Yes, so nkyogera ku kamera wano ne Katikkiro oyo abantu bwavaayo abantu bamubuuka baali bamwagala nnyo ku taffaali ne kaakati baabuuka era ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno ye Katikkiro wa Buganda. Mbagambye buli kimu naye nga mwesudde gwa nagamba
nabagambye ku Lwokusatu nakola video nga sinnagivaako exactly ebintu bye nabagambye byennyini bya happenings the same day, just the difference was 1 hour and a half. Abatala video ku Lwokusatu nagikola ebigo bye nayogera ku Lwokusatu bwe nali nakava ku live nga wayisewo essaawa mu bye nayogera byennyini ebi happening. Kati ono yomu ku nkweze ng'ezaali zibabeera muwulira byayogedde ono mukasambidde exact bye nabagambye byennyini ndyoke mbatwale mulyoke mulabe ono yagambye bw'ati bye nayogedde byennyini bategese omukolo gwabwe naye omukolo ogwo gwe mulaba bali mu kukasuka jjinja mu kisaka bategeerereko tulina olugendo oba tetulina era lujja kuvaamu ebintu nga bibiri. Singa gubeera successful bulungi balina tandika okulowooza kukola ekisinde ekivudde mu mukolo era ekisinde singa kinaatambula kati bagenda tandika okulowooza ku bintu bibiri: kukifuula kibiina kya byabufuzi oba kukigatta ku kibiina ky'ebyobufuzi kye bayinza otambula nakyo. So n'olwekyo bali mu kubala kye bakoze. Kati oba mulaba buno obubumbe obubeera wabweru w'amaduuka g'engoye bumane queen nga kambadde engoye era abantu abasinga bakatunuulira n'alowooza naye bwalugula bw'anaafaanana kamane queen era abasinga ogera n'omulaba nga olugoye lwayambadde alabika ye yateeberereza kkali akabumbe n'alowooza nti naye bw'ajja okunyuma ng'omulaba talina figa bulungi naye yaguza olugoye olwetaaga abafiga. So n'olwekyo kati bo bali bakoze akabumbe bano bampuuga bagenda kambaza olugoye bali mu kukola Masaka kamane kwini kaliwe ke bagenda okussaako olugoye ye pate ng'olugoye lw'osanga nga kalwambadde kali wabweru kalina n'ebbeere ettono kati ate ow'ebbeere ennene bwagula olugoye lwennyini ate nalowooza ajja kafaanana. Waliwo bumane kwini obubeera n'olubina kati n'osanga omuntu atalina kabina nga naye yaguza olugoye lwennyini ng'oluli kali kakati ne yeerabira nti yajja kufaanana bibye kubanga naye afaanana bibye. So n'olwekyo kye bakola is a bit joke frolike prankishi jokozi oba kwimusiko mu Lungereza kintu kijjanga kya kisaazisaazi naye nga kirina ebigendererwa bingiko. Tekijja kwewuunyisa singa tekiyitemu bulungi nga batandisa ate okuyita mu bantu abakulu batandika okugamba nti bannange mufune okwogeraganya mu aba NUP muddingane. Kibagezaako okukola bakiyita coccidiosis, ekyo kyange nkyongeddeko mu lulimi lwono omuvandume. Kibagezaako okukola bakiyita coccidiosis, ekyo nze nkyongeddeko kyange ku bwange. Naye ku Lwokusatu bali ku video nabaga buli kimu kibagenda okupulenga kibagenda okukola. Naye sirowooza nti Kyagulanyi akyalina obudde obuteesa n'enkwezenge ezo. Kati bwali terubusa ka video kano mwakalabye ngera nkabazanyire mmalo kazanya mu ddakiika eziddako nta amasimu bye nayogera abantu be nayogera kye bapulaninga buli kimu mukyenjagala musooke mufunemu katono. Bwe mbanga nteekateeka birthday yange ngiteekateeka ne family yange siko ki tekineetaagisa ate kuyita bantu bava Congo kuva mu Northern Uganda mu West baali bonna okujja okunteekera birthday yange. No, omukulu ono yagambye kuba nabagambye nti jjukira nabagee ku Lwokusatu nti bakyakola kye tuyita kibali mukola saazi bagezaako kukuba jjinja mu kisaka kumanya kikiriyo oba okugezesa amazzi bugano mawanvu mampi galimu goonya galimu emisota galimu zino zirukwata bagezaako kasukamu. Kati kyekibiina ekituufu batya okujja okyogera okusinziira ku nkuba gyenkikubye batya okujja okwogera ekibiina ekyo ekya PPF eddagala enziku. Kati kye baakoze bakikyusizza mbu Thanksgiving oba okusabira mpuuga obulamu bwayiseemu.
naye njagala ombuulireyo ku myaka mpuuga gy'amaze mu kuwambi ba parliament era tegeseeyo okusaba kwonna mu Masaka oba mu makaage kubayita Thanksgiving. Njaloleseyo ka video kamu nga mu myaka gy'amaze mu parliament gigera mu 20 nga lyakozeyo okusaba kwa kubenga kwaliko balema bokka ng'akukozeyo mu Masaka nga gyekuli tekubangayo. Kati bakuleetedde bagenda kutegeka kusaba naye nga si kusaba kugezaako kunuuna ku mazzi kumanya amazzi gano gakaawa Kyagulanyi yalesa amazzi gano agataddemu kulorofiiru kwiniini agataddemu ki era bwe tunywako tumala bbanga ki mu bulamu bwaffe kye bagenda okukola. Bagenda kuyambibwako Polejirigi, bagenda kuyambibwako Museveni, bagenda kuyambibwako amagye ge Masaka mu Balakisi ye Masaka, bagenda kuyambibwako enkwezenge eziri mu Catholic Church ye Masaka, bagenda kuyambibwako Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja yengo omuntu ng'akozesa Buganda machineries. Era nga mulaba nti nabagamba nti omutanda nga tebannamuwaŋŋangusa yaleka atadde ekiragiro temumugaana Kyagulanyi okujja ku CBS temugeza ne mukkiriza akabinja ka Mpuuga okudda ku CBS bamala omuwaŋŋangusa babula kujjako pulogulaamu zonna bateekeko Joyce Bagabe Mmanga bateekeko Abedi Kapale ono manyi nabagambye bagezaako okuleeta ono era nza mwabirayo bulungi nnyo oyo Abedi Kapale bwandika oyo mulaba oyo ya Abedi bwandika oyo Kapale Abedi Kapale bagezaako kuleta Abedi Kapale oyo simunene muzibu. Kati bayinza bagala okujjako programu zo okuva ku makya mpaka lwaggulu bateekeko Joyce Bagabe Mmanga bateekeko ono gwembalaze Abedi Kapale Abedi Bwanika oba azini Abedi Bwanika bateekeko musajja mukulu ono Mpuuga de Mapuuga w'ebitaano waliwo ekisajja oba kikansala ky'emakindye oba ky'emakindye bwe kiba kitudoloza kitegeera kumbe wansi kirema kiddameji kiduga bwe kirina omutwe gukiringa ng'entuumu ya kasasiro kiryawo tekiva mu programu ya Mbidinsereko kirina omutwe gulimu enguudo naye bwe nategeeza nti kirina magezi wansi kirema ate waggulu kireka bwongo bulema naye bwe batudde mu ntebe tosobola kumanya nti mulema just yuli damage eryawo bateekemu abantu bonna nga bali ku CBS bali ku BBS baba wadde platform boogere okuvuma Robert Kyagulanyi n'okupromotinga abantu naye ekizibu kye balina tebamanya nti leediyo za Uganda zaggwako dda. Leediyo za Uganda zaggwako dda ne muteekako CBS okuva ku makya mpaka lwaggulu balaga Ssaabasajja Kabaka waatali ng'ate muvuma Kyagulanyi. Singa CBS ne BBS zaali zikola ku bintu by'omwogeredde Kyagulanyi e Masaka tewandize wadde omulema no Mayiga Abedi Bwanika Joyce Bagabe Mmanga Mbidinsereko mwena singa mwali muluza CBS yamwe amanyi ne BBS e Masaka tewandize wadde omuntu w'eriisa erimu kitegeeza mulina okuddamu okurevisitinga programu zammwe n'ebikulemukola kuba tebikyakola mu society abantu baabuuka. The trend is on right now in social media. Bwe mwalina essimu ye kati abasajja bano kyebagenda okukola si Thanksgiving balonkinga pate yaabo official lwakuba bagenda kirwa ne kati kana akayimba nakakubira no kana akayimba nakakubira muhoozi ne kana kakubiremu Abedi Bwanika ne mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne mukazi wammwe Joyce Bagabe Mmanga kabanyumire ngoyagala okuzumwana omongoli mukambe tolina musika poliisi leero yongereko nakino nkwagala sebo mubana benina yegwansingira nabali olwo oli bwomaze okulira ekibaobyoli ekigenda okuzunya abantu ngaawojatebya kati n'ensonga eyo wali akadinyome naye tugende kola ekizampo zenantoku kati
Mundoza ya bathasi de mpuga de bapuga yali alowooza nti yagenda kuvunika Kyagulanyi amusikire. Kati kyeki mutawaanya nkabadire mwaka imbaka mweka mukamanyi talika tukadde muhoze leka tukawadde de mapuga kati nkaweereza de mapuga amasasi abedi bwanika ne nkaweereza ne Kiza Besigye wonna woli jajjo jjakiwulira kaakano kankabadire Mukana benina yegwansingira nabali oluli bumaze okulira ekibokogoni ekigenda okutunya abantu nga wekyatebya kati n'ensonga eyo wali abadinyomi naye tugende pola example nenantoku yabagambye mama yabagambye ekizampa ayina ki ekizampa ayina ntoko kati babaga nti ekizampa ayina ntoko laba ekibadde Embaale asemanya nali management y'omugenzi mulwana kubanga olimba luyinza okundeetera obuzibu ku video yange naye kino kyekibadde Embaale kino kyekibadde Embaale ono ng'agenzeyo ng'alowooza agenda kubuzaabuza abantu for corporate sijja teekamu kayimba kabaddemu oyo abadde Embaale ng'agenza okubuzaabuza ab'Embaale basanzeyo beebo oyo Kiza Besigye akayimba sijja kazanya olw'ensonga nti for corporate ro sisobola kazanya kalimu akayimba k'omugenzi mulwana so simanyi balina corporate ku luyimba lwe sisobola kukola kintu ekyo basobola okustrikinga video eno ku mitimbagano gyebegenzeeko oyo Besigye abadde agenze Embaale olwaleero kibamukoze enkoko ekikola bazzukulu baayo abantu bakoowu ne abaagala okulaba video eno mutuufu bwayo n'akayimba akabaddemu mujja bisa ku mitimbagano tubutaddeyo kati eno yabadde meeting y'abana abasajja nga banjula ekibiina kyabwe abatasobodde giraba then ndyoka nta amasimu bakwa video kano nta amasimu wulira omuntu wakula mu masasi nyendako mumpe dakiika 5 zokka then ngenda tuta amasimu era yabadde meeting ye ngawalo nchinga ekibiina kya indirectly bwe bakulozesa nti beno obonezi wulira amannya agali mu gonna yagogerako dda kubeera n'abantu abava e Busoga era ttiimu y'e Busoga tugezezaako okubakkakkanya badde baagala kuleeta baasi ne baasi naye tubagamba bannaffe tuyinza obutasobola abantu abangi ennyo twategese abatudde mu twalo naye bagenda kwera abantu bagenda kuva eteeso bagenda kuva mu Mambuka bagenda kuva e Bugwanjuba olunaku olwo e Masaka kumpi lwakuwummula era tusaba bannamasaka mwenna teweeteeka ku byakulima ku lunaku olwo lunaku lwa Omukama tulukwasiza Omukama nga tumwebaza keera ku makya ne bw'onooba tozze keera oteeke mu gomesiyo ofumbe ku nkoko owuute ku ssupu nga weebaza omutonzi olw'omwana wattu Masaasi Nkuga Nsamba Katonda gwe yatuwa wano mu Masaka era ne mu kitundu kino naye tugabye kaadi zinyingi era tukyagaba abantu bazeetaaga tubasaba mwenna mujje mu bungi mujje mu mirembe tojja na kintu kyonna kissi eno tewaliyo lutalo tuli bantu ba mirembe era nteekateeka zijja kubeerawo okutuuza n'okakasa nti buli kyeweetaaga okutuusibwako kikutuukako
kano ke kakiika katesitesi yakutwagadde ulira ssentebe waako yekamwa kwogera Dr. Abel Bwanika Bugalati ssentebe waako omuteesiteesi omukulu ye Dr. Abed Bwanika Kapale azinibwa Nika naye nga dokita owaki bwanga oyogera otegeeza eggwanga abantu babulira ng'oli dokita waki dokita w'abakazi wa bisolo wa mbuzi wa nkoko ojjanjaba goonya ojjanjaba byennyanja next time Bwanika obanga owadressinga abantu ku title ya dokita obuuliranga eggwanga ojjanjaba bantu bisolo byennyanja goonya mbuzi misota tugenze maaso ngera kumyukibwa abantu bano wamanga omukenkufu Lubega Samuel Tamuka agenda kumyukibwa gye gwayita omukenkufu Lubega Samuel Mukaku oba yakenkuka mu kunywa bia yakenkuka mu kujja biwojjolo yakenkuka kubeera smart waya yakenkuka mu kinga talina deba smart toy talina makata talina adresi nga ne visa gye yafuna yasembayo genda e Bungereza nga amaze okukola ddiri y'okuvuma Kyagulanyi yatuukira mu maka ga mukyala gwe yali agenza okukolako omulimu gwa smart waya bwe gwamulema ng'amugambye agenda akole n'agoba embuzi n'ekumawo e Kampala yakenkuka mu ki ku myaka 5 plus talina wadde ploti fuuti 10 ku 10 apangisa bupangisa nga n'omwezi zalenti zimubula kati oyo profesa mukwenkufu yakenkuka mu ki mu kunywa walagi kukola kinga ne suuti ezimu azijja wa dobbi gyazijja n'azambala n'asiba matayi ng'embuzi yasize ekibya n'akomawo mu bantu yakenkuka mu ki mukenkufu tugenze maaso emirimu gye yakanise dojjukula ino omumyuka omulala ye Dr. Bayiga Michael Lulume mulina kumanyi nti ate ono era honorable member wa parliament okuva ebuyikwe Secretariat egenda kukulirwa honorable Mabike Michael awe mbadde njagala manyi video muziraba naye waliwo temukola forensics kati Thanksgiving ceremony or party, does it need a secretary who's going to hold a big office as in is a secretary general forensics? Mu video muno tutunya video ntulwanamu akantu particularly ndikano agambe ye vice ye president currently vice we ye Lubega Mukaku owa secretariat as in secretary general ye Mabike pate yonna ebeera ko secretary general oba akulira secretary pate. It's for the first time me to witness someone say that we are going to organize a function, but we will be having a secretary general, and we shall set up a secretariat forensics. Okola forensics mu video nga abala bona tebagikoze mu video eno kyetuyito okwekenneenya ne wetegereza bulungi nnyo n'okyetegereza. Omanyinze bana abasajja engeri gye mbakuliddemu ate nga nababeeramu mmanyi kye bagenda okukola. It's not that they are going to have or to organize a Thanksgiving. It's a party launching, but they fear to announce that the party is going to be launched on that day, and they are not willing to announce the real party. Kati eno bayita mabega okitegedde bulungi nnyo ekyembaga kati party kyeberako secretary general ngere ina ne secretariat Thanksgiving kyeyo akakadiza katono nnyo wano katono nnyo mayi mwagala kuba masimu nansonyiwa emirimu gye yakanise dojjukula ino omumyuka omulala ye Dr. Bayiga Michael Lulume mulina
era mumanyi nti ate ono era honorable member wa parliament okuva ebuyikwe Secretariat agenda kukulirwa honorable Mabike Michael era emirimu gyo yatandika dogikola wenjogerera kati yawubyeko olubu lw'ebigere Tanzania okusisinkana bannayuganda abaliyo ku nsonga eno wetwogerera kati Michael Mabike secretary general yawubyeko olubu lw'ekigere ogende Tanzania okulaba bannayuganda bawangalire Tanzania ku Thanksgiving ne mutuka n'okusindika delegation nambi ya secretary general agende ayogere bannayuganda abali Tanzania brain is a monkey. Hey, tugenda maaso. Agenda kumyukibwa omukulu Kasirye Joseph Emmanuel mumanyi obulungi. Tulina ekitongole kya finance and resource mobilization akikulira ye Honorable Juliet Kakandi Kikomeko. Era atalaga buli kifo kyonna tujja babulira bajeti yaffe obudede bwayo n'essente zonna zigenda kuva mu bannayuganda kubanga bazitusuubiza mikwano gya Honorable Masasibo agenda kukola ne Honorable Charles Tebandeke okuva ebbaale akulira ebyamawulire ebyammwe ye mukengu fwenyo ngo mumanyi obulungi Honorable Joyce Bagala Molide agenda okukulira ebyensawo n'okunoonya ensimbi yoli omukyala omuseegu abeera mu parliament nga aweweta emito gy'abasajja Juliet Kakande yayogerera Kyagulanyi Amafuukuule agenda okubanga akulira ekitongole ky'amawulire ye mukyala wa Mpuuga Joyce Bagabe Mmanga ogwo omulimu yagokoze ku CBS tava akabula kufunawo kitanda kweni BS akola program after program njala kubuuza pate ki Thanksgiving yolotaddeko ng'eriko Ssekamwa era nga atambula radio ku radio okwogerera Thanksgiving era pate ki gyali owuliddeko nti balonkinga Thanksgiving party oba function ng'eriko agenda okumobilizing ensimbi ekyo kyenjagadde musooke mutegeere okitegeera owa mobilization ye musajja waffe wa field yennyini Honorable Lubowa Henry gwe mumanyi obulungi agenda kukola na bano bammanga agenda kukola n'oyo agenda okukunga abakyala ye Honorable Brenda Nabukenya agenda kukola ne Christine Walugembe omumanyi obulungi agenda kukola n'owabavubuka Kansala Nalubya Izahara Talidda agenda kukola n'omwami Ssaabakristu ate mabega kaawo abadde deputy chairperson waffe wano wetubeeredde mu bigambo biri ebirala ye mukulu Robert Sempa tulirayo wano oyagenda kutuyambako ku special interest groups nga kwotadde n'ebikwata ku ekereziya litani kati omanyimba benyera bakolera forensics ku bintu byemutabadde temutegedde kye batadde muri kimbu simanyi organizing team waliwo omukolo gwonna nga guliko omuntu ng'alina department sigenda kamalayo wabula nze ensingi balekedde kati kante eddakiika zino 3 ezisigaddeyo mbateera amasimu mugambe ebigambo tuve ku video kuno simu zibateeredde tugenda kukozesa eddakiika 2 mu ddakiika zino 3 ezisigaddeyo
tuve ku video munansonyi okulwawo mbali no soko kola forensics y'ebintu byonna ebadde bigenda mu maaso mbadde mutategeera tuba tulina okukola forensics y'ebintu bino mayi si byangu abantu abasinga obungi saagala abawuzeebuza balimbire nga temutegeera bintu bino babimanyi abaludde mu bantu bano tuba tubabuulira kiki tumanyi na biki basobola okukola ndoza mutegedde bulungi nnyo dakiika 2 halo gyebaleko sebo nsanyusa okukuwuliza nkale sebo dakiika 2 zetwagala okukosa tugenda kukosa dakiika 3 tuve wano kole ono bamwise Ssaalongo okuva South Africa esebo nkubye kubanja kabaka naye nga tubanja oyo yali maama wa Buganda naye kati nga kyebambe wa Buganda twagala kabaka waffe tetulina kirala kyonna pata agikole yebambe gyonna gyayagala naye twagala kabaka waffe tweyanziza nnyo sebo ekyokubiri Mpuuga de Mawuta yabuuza mbu Kyagulanyi ajjawa obuyinza obubanja kabaka wa abantu bonna kabaka si wa Mpuuga kabaka si wa ani Kyebambe kabaka si we kabaka waffe tubuli muntu yenna mu Uganda waddembe okubanja kabaka tewali si kya bufuzi si kyaki wabula kya buntu era bwatinga buli muntu alina okubeera n'eddembe lye byebyange kandikira abalala Mukama akunkuumire bw'alaba oyoneka abutwale simunzigule essimu nzigule bakutte hello kale essimu nawe gyebaleko nze ngenda kwogera ku bintu nga 3 naye mu dakiika 2 mu bibifundiza ssebo yesebo ekisookera ddala nagenda mu mawulire wano nga abakozi ba KCC beekalakaasa abakozi ba KCC abeekalakaasiza mu butuufu otunuulira ssente embuga ze yabba zisobola okusasula abakozi abo nebafikawo ne balansi eno sebense kuwulira n'ekirala mukama wange kyengenda okwogerako kya mukulu Katikkiro Mayiga bannayuganda twaggwamu egundi embeera ey'omutima ogwagala Ssaabasajja Kabaka ndowooza kibannaamu kuba Mayiga waavaayo n'alabika ku event si yonna mu butuufu lwaki temuwava ku event zaawe waabaali twali twavaawo munnayuganda omu n'ajjamu engatta atisiko n'agimukuba mu feesi nga kyebakola George Kabushi egundi era egundi wa Saddam Hussein ayinza okuwulira sibagenda mu maaso ng'alina waalabiseeko ku event si yonna tubanja Ssaabasajja Kabaka nga mu butuufu omulabyeko ojjamu engatta okimukube n'ensi yonna eraba tulagwe obukyayi byebyo byange mukama wange kale so hello hello sebo network yo si nnungi hello sebo gyebaleko muganda kale sebo nawe gyebale dakiika 2 strict tulina obudde butono nnyo kakati muganda wange Fred omwami oyo Mayiga Mayiga kankubuulire kino togenda kutuwangula kino kikubuulira era olinga muwulu alonze kkubo naye muwulu alonze kkubo
tolowooza nti abawasiza wakiba kigenda kuggwa gwalowooza atambula agende naye asigale mu kazigo kuba mu kayumba kati bw'oli just olinawo kadde budde ate n'abakozesa bakimanyi bamanyi ekintu kibalimu nti kizitoowa bwe oyala okumanya nti bamanyi ekintu kibalimu nti kizitoowa genda obuuze Museveni olutalo lwamulemu eruweero yamaliriza yegayidde baganda kati gwe Mayiga gwani tolujja kumalako obuzibu kuba Mayiga ogenda kufa bagenda mala okukozesa bakutte na buli muntu yena yena ali mu sisitemu y'okutta Kabaka bagenda mutta olumala mission egimaliriza Simba wakati awo obadde okimanyi nti architecture ow'ensonga zino zonna John Katenda ali mu garage mu Kampala International Hospital bamuwanise Sekabuzoba simanyi kitindo simanyi enza zaakubye abo bonna bagenda kufa oba bawadde obutwa oba bafudde bokka bwate kukyali muntu awangala bbanga ddene bagenda kufa naye gwe Mayiga kankube gwansi kati ndi ku Mayiga ne gurupu yeyo neyaba John Katende bannajjiriro yonna abagereka Mayiga abaana b'ozadde ne b'olibo bakwese mu ggulu ekisiraani ekikoli mu kigenda bagoberera era balijja ne beegayirira Abaganda nze nkubuulira ogenda kuba wafadda bajja kujja beegayirira Abaganda bagaye taata yaleeta ekisiraani kino kale ate gwe n'Abagereka tayimu egenda kutuuka onyookeko enswera bw'oliba okyali mulamu ogenda kunyooka enswera ku ekyo ky'oli mu kukola bbaawo mwena abeetaba mu lukwe lw'okutta Kabaka eno generation temulowooza nti tuli basigu olaba abantu bategeera batta ba Kabaka bali nga tewali na communication naye ate kati Mayiga olwana okuzikiza social media ne togisobola kati ng'oluyo omukazi gwenda byayambadde ebigaalo bino batayina maaso ayogera ebintu eby'ekisimu oli mukusasula abantu sene bagende nga boogera nonsense naye temugenda tusobola mujja kuleeta Kabaka mujja muleeta ebyomusaaga mukole bye mukyovula baba bakozesa bali eri basiisi walabyeko Museveni nga famire eri mu Katemba wa Mwoyo bakozesa mwe kuba temutegeera Abaganda temutegeera ate Mayiga watuggulako n'olutalo mu byobufuzi wagamba bannabyabufuzi abatawagira nsonga zo ogenda baggulako olutalo watuggulako olutalo tukimanyi naye tugenda kuttunka naawe Mayiga nze nkubuulira wenna oli mu ssente obizereza Abaganda naye wenna okalakalanya efeeso olinga akagege akaanikeko mu musana buno obugege bubakalirira mu musana wenna okalakalanya n'oyo musajja w'ompuuga yina ameze enviiri ameze n'embalaba ayinza alinga yeekuusa buno obuyinja obukuuta encaca z'abakazi mpuuga mujja tuwulira mujja leeta Kabaka wonna omudda mu byobufuzi emmengo mujja tubuulira okay tweyanziza nyo Hello, Teacher Lumbwe. Wanji nyawo. Wabale kutuweereza ssebo ne Shadia wa Bobby Saudi. Nkale nyawo naawe gye baleko mukwano. Bana webale kuyimirira mu nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Teacher Lumbwe eky'okumanya nti Ssaabasajja Kabaka ali mu bbanga ge mazima. Bwe tuba tuli babiri tuli basatu nga ffe tukaaba amaziga ku lwa Kabaka. Musajja alinga atalina bantu talina mikwano. Naye ffe abakopi katuyimirirewo Teacher Lumbuye katuyimirirewo ku lw'empologoma bannange. Nze omulango ogwange ngukubira bannayuganda bannaffe bwe yenna ali eyo yeesisikiriza mu nsonga zino ate ne mweyita mbwe muli bankyukakyuka nga kino ekintu kyonna kitugattira wamu kaakati nkyukakyuka kiggwe gy'oyagala mu Uganda nga tetusobola kuyimirira kulwanira wamu. Muli mu nsonga ezitatuyamba mutule mu kyalengiza nnyimba muyina mugaso ki? Kyobula nti mukyawula omanyi ne muvaayo ne mwasaamirira waneena mbu Museveni tuyamba olwo nno basenda akayumbako. Oba olina buzibu ku mutwe Museveni yennyini yali mugundi mwezi ensonga z'okusenda amayumba g'Abannayuganda ate gw'ovaayo gw'owolomera mbu Museveni tuyambe mukyawula omanyi ate singa bajjawo Kabaka waffe kyekifundikwa kyaffe baganda bange. Ate nga bino ebintu biri siriyasi tudde mu kwetulako nga tukimanyi nti bano abasajja obutemu bubali mu musaayi bazaalibwa nabo. Bakyasobola okutta Kabaka waffe. Tulina omukisa nti akyali mulamu mugenda kusituka nga bamaze mumuggyawo. Yes, tuli ku ground nakikola ky'olina okukola at least postinga ekifaananyi postinga vidiyo. Ezo nsonga nnafu nnyo okusituka kuganye naye n'okwogera ensonga nako ne kugaana gyogera ewooli. Ogambe nti bana ekituufu tubanja Ssaabasajja Kabaka. Bano Abanyarwanda bali mu kutubuzaabuza nammwe bennyini abantu muve mu kwesiriwaza ne muwoza mbola okuba n'Abagereka abuna emikolo. Bw'aba nga
Ssaabasajja Kabaka ali bulungi nga bwe babagamba. Emikolo ebiri kwe tulina omuwuubira Kajjambo teyalabika. Mu misinde ne mu kugulawo emipiira. N'enkya nno bagenda giggala wera taliiwo. Kati ticca nkubuulira nti nno enkya Mayiga agenda kubeera n'abantu ne bwebuuza abantu abo kale ne baba basatu. Bo babwongo obunafu tebasobola kulabira wala nsonga zino. N'omanyi nti Ssaabasajja bw'abanga ddala waali kituufu nga mwe bwe babalimba. Bamugyeyo awuubireko abantu. Omusajja mikolo kati gugwo gwa kusatu si kyo gwenkya ng'era talabikako era musigale nga mwetutteko. Ticca kansembyeyo kano Museveni ne Mayiga n'oyo Nnaabagereka Abanyarwanda abo singa bakwata ku mpologoma yaffe Ticca bajja kulaba ku busungu bw'Abannayuganda. Nze nkubuulira byonna bye bakola bebikole nga bakimanyi nti tubalaba. Ticca ndikokote kw'omutwe tekitegeeza nti era bagyeraga. Kansembyeyo kano Ticca bigambo nga bibiri byokka. Oyo Mayiga atunula ng'akabiina ka Museveni ne Nnaabagereka waako bwe baba beekuba amatooke ye ne Mayiga. Batujje bajje Kabaka mu nsonga zino baleme kutusiruwalirako tuli banyiivu Ticca. Ticca webale kuweereza muganda wange neyanziza. Kale byosembezaayo sibiwulidde. Tobiwulidde tewali buzibu nze ndi munyiivu Ticca. Byosembezaayo sibiwulidde Mukama akunkuumire. Amiina naawe akuuma. Hallo. Oweekitiibwa Fred webale kuweereza ssebo. Kale maama naawe gyebaleko munnange. Kale sse webale nnyo okubanja Ssaabasajja tukusaba taata tossa mukono tozikiza. Sisobola munnange. Tuli mabegawo. Ffenna tufaayo nga bwe kyetaagisa okulaba ng'obulamu bwa Ssaabasajja buddawo. Ennyabo. Kaakati taata nze njagala kwogera ku musajja Kizza Besigye, omusajja Katikkiro Peter Mayiga, omusajja Mpuuga the Mapuuga, omusajja Ssemujju Nganda. Baafa dda baabulako bubuzi ku ziiko b'emirambo gyabwe gyalemera kungulu. Bannayuganda baabuuka dda okuva 2020 Milton yali yakuggyako President Museveni atakyali President wa ggwanga aliwo erigale. Abannayuganda kye bakoze Besigye baakikola dda omusajja Peter Mayiga nga yeetutte okugulawo emipiira gy'empaka gy'ebika bya Uganda n'enkya bagenda kimukola. Kaakati we baba nga bakoze ekintu ekifaanana bwe kityo lwaki oba okyawalirira okwebanga obweyongerayo okwewa obuyinza Katonda bw'ataakuwa. Obuyinza Katonda abugabira oyo gw'aba ayagadde. Kye bakoze omusajja Besigye Embaale bajja kikola ne Bwanika n'Empuuga the Mapuuga e Masaka kubanga bye batugamba nti ekkanisa eri nayo ekkanisa eriwo okusumba abantu ba Katonda bannabyabufuzi aba ssente z'eggwanga ng'ate nabo batambula bakimanyi nti emitiba gyabwe mibbi ate mitemu. Kale nyabo toyanzanya omuntu akuwadde obuvunaanyizibwa n'akugamba nti nze nsinga okukwagala okusinga abo abakuwabya n'olemerako n'ofuuka kiwagi abo be bagenda mu Geyeena kubanga olwedde kati bali mu Geyeena muliro gwe gubookya. Mayiga ali mu Geyeena, Mpuuga ali mu Geyeena, Ssemujju Nganda njagala okumugamba ekigambo kino. Omusajja oyo mubi nga gye nkomeza wano we tuli twabeera ne mwannyina n'alwala ebbanga lya mwaka mulamba owulidde ng'omusajja oyo Honorable n'agaana okujjanjaba sisita we Saala Nganda n'abeera nga tumujjanjabira wano e Misiri ne tumutikka ne tumuzza ne Uganda mu mbeera embi ennyo. Omukyala oyo n'atuukira ku grade B Entebbe n'abeera nga ne ssente ezikyamujjanjaba paka lwe yafa nga ffe abaasigala eno nga ffe tuzimusondera okubeera nga tumujjanjaba naye nga mu famire mwava mulimu Honorable ayamba ab'ebukoddomi okuva ku maama kojja sisita wa mukyala we bato ba mukyala we abaana b'ab'eŋŋanda za mukyala we n'aleka ow'omusaayi gwe n'afiira mu ddwaliro nga baana be be bamulabirira ng'ate ne ssente ezimujjanjaba ffe tuzisonda eno gye tuli. Ssemujju Nganda otugamba otya nti waggyeko emikono toyinza kusayiningira Mpuuga okuva ku bwa kamisona ng'ate naawe okimanyi nti ssente yazibba naye yennyini nakkiriza nti yabba. Babbi mmwe muzizza ennyo eggwanga lyaffe emabega mutusibye ku mawanga nga mutugamba nti muli ba opposition kyokka wamu n'ekyo temuli ba opposition okuva ebbanga lyonna mubadde mutuwuddiisa muliwo okutubba bubbi nakutubeera nga ffe tukolerera mmwe basajja mmwe naye Mukama abookya omuliro ogutazikira.
Ssemujjunganda oli mubi nnyo. Sister we yatuuka okufa ne ssente ezajjawo maiti ku grade B era zaava Misiri ne zitwala Saala ewaabwe ebijaba n'aziikibwa mu mbeera mbi ennyo nga omukazi omunaku. Yafumbirwa n'atuuka n'okufumbirwa omulundi asobole okubeera nga Simba wakati. Tulaba makooti ng'ebiri munda bizibu nnyo. Sookoddemu sitole y'omukyala Saala Nganda omugenzi giddemu bantu dakiika 2. Omugenzi yabeeranga Misiri. Mwanyina wa Ssemujjunganda. Mwanyina wani? Wa Ssemujjunganda. Maama taata obanga baawula taata? Baawula maama bagatta taata. Yabeera wano n'alwala. N'alwalira ddala ne tumujjanjaba paka lutwalaba ng'atuuse ku mbeera esemberayo ddala ne tumutikka bamutwalira mu kagaati. I'm sorry. Saala n'atuuka e Uganda n'asigira mu grade B. Saala n'abula obujjanjabi. Maama talina ssente, talina amuyamba, abaana bato baali bakyasoma na busomi. By then yali apulaninga n'okuleetako omwana we omukulu asobole okukola ng'amujjanjaba. Ne tumugamba tokyabisobola. Deeka tunaasondanga kye tusobodde tukujjanjaba. Omwana n'afa mu mbeera embi ng'embwa. Ssemujjunganda oyo ng'ali mu palamenti. Saala n'afa bubi era n'aziikibwa bubi ng'ava mu famire ya Nganda. Ku ssente zonna ze babbye mu palamenti awo emyaka 2 honorable n'atafa ku mwana wa kitaawe nga musaayi era abaana be bamuyita Senga. Oyo Ssemujjunganda ava watutegeeza nti Mpuuga mukwano gwe baasoma bonna tayinza kumusayiningira kubeera ng'ava ku bwa kamishona nga lwaki ye ebyomukwano gwabwe ne Mpuuga ffe bitukwatirako obwanga bannayuganda abatoola omusolo nga ssente tuzikolera mu bulumi, tukolera mu dduka, tukolera mu butiti obw'ekika ekyowaggulu, tukolera mu musana ogw'ekika ekyowaggulu. Emisolo bagyongeza buli kasente kookola bakatematema n'ogenda okutuusa eka miliyoni emu ng'ogifunako emitwalo 8. Ssente zaffe nga zonna be bazibbye bazimazeewo. Naye ate ne tugattako nabayambira ab'eŋŋanda zaabwe ez'embizi. Nansonyiwa naye tuli bakambwe. Tebalowooza nti ebyo birina kati bye batandika. Ffe tetukyalina kye twagaza political parties ndala. Erimu yaffe eri omu yakuggyako dictator yokka. Nothing more. Toyanziza nnyo. Tetukyalina kirala kye twagala. Oba bakola ku political parties zikomawo oba zenkanawo oba zifaanana zityo oba zijja zikomawo oba ziri 5 oba 2 oba 3 oba 4. Tetulina kye tuzaagaza. Tetulina twagala kimu dictator kutuviira mu ggwanga na kuzza Ssaabasajja Kabaka waka alamula Obuganda. Bas, nothing more. Hello. Kale sebo nawe gye baliko sebo. Njagala mbeera brief sebo. Kakati ekiro. Eso. Omanyi bwe nali mu vacation yange ya senior 6. Nze nalina affairs n'ekikazi. Kyebayita Joyce Bagabemma. Mpulira sebo. Genda mu maaso. Kakati ekyo ekikazi munnange nze nali akigamba ebitundu by'ekyama naye nekyerabira nali kikwata vidiyo. So kati okiteesonyiwa ennuupu ndi redio ebizinga buli kimu. Yaffe ebyo ebyange nalabira nnyo brief. Statement giddemu. Hello teacher. Wangiso. Wewale teacher byonna byotuweereza mukama waffe era tusabira ddala bannayuganda bonna boozuukusizza ensi ekitegeere nti mu nsi Lumbuye Broadcasting Service yeyokka eyinza okuleeta amazima era bonna bannayuganda musharinge vidiyo eno. Teacher, ensonga za Kabaka njagala okutegeeza bannayuganda nti buli muntu yenna waali Omuganda n'abo abaganyulwa mu Buganda ensonga eyo tugitwale nga nkulu era emikolo gyonna Mayiga gy'ategeka n'emikolo gyonna abo abagamba abalumirwa Obuganda gye bategeka saawa eno nkunga bannayuganda bonna buli omu waali ategeke bulungi kazambiwe oba empitambi yonna ng'ayitako dde ennaku egyo emikolo gyonna egitali mu kusoosowaza Ssaabasajja waffe ng'ate gya Buganda twagala tumanye ddala Mayiga emikolo egyo agitegekeraani. Ekirala ekibiina kya National Unity Platform
fenga bannayuganda tukimanyi bulungi nnyo nti kyekibiina essaawa eno ekiriwo ekiyinza okunyeenya Museveni okumujja mu ntebe ya Uganda. N'olwekyo bonna bonna abazzeewo nga bakazanyirizi, simanya baagala Thanksgiving, simanya biki, bonna bonna njagala okutegeeza eggwanga nti obwo bukodyo bwa Museveni, bukodyo bwa Nakyemalira kulaba nga yeeremeza mu ntebe. N'olwekyo bannayuganda mwenna buli awulira omuntu yenna atali ku Kyagulanyi n'omukolo gwonna ogwekuusa nga gutujja kumulamwa mu kimanyi nti nezo diversion za Museveni tusaanye abantu abo tubasibire ekikookolo. Era bannayuganda njagala okubategeeza ebigambo ticca by'otusomesa zi parallel stories zonna nga bw'otusomesa ebintu byonna byonna tubiraba bulungi era twabuuka. Saawa eno tulinda bulinzi mukulembeze waffe Kyagulanyi kintu kyatugamba okulanga Bannayuganda tusitukiramu. Njagala Bannayuganda tutunule n'eriiso George okulaba nga abantu bano tebatubuzaabuza ensonga buli omu amaze ozijjayo. Kabaka waffe gyali wabeera nga ensi yonna yonna ekimanyi nti muwambe. Ffe Bannayuganda ssaawa eno tulina kubeera nkuba za mbogo, fe tulina okwejja ffekka mu bunnya. Neyanzeege Teacher sigadde ambasada waneeno okusinziira ku State Square. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege ebigambo by'otuweereza ssebo. Hello. Jakesi mo batti bisebo. Teacher jebaleko. Nkali nyama nawe jebaleko. Teacher nze tekerera abajja ne wafe ndi wano mu Nakayiba. Kafero yagamba nti akasanke kakuma okumanya okamala ebyoya. Ene Masaka ewaffe buli lunaku ayitirawo kweripa ku bantu. Kakati ate oŋŋamba otya nti ayinza okukwata entebe y'eggwanga. Temutya ffe weetuli bannamasaka. Tugenda kusooka tubalageko ne bannayuganda balala bagenda okulabira. Nze neewunyiza n'okwewunya abo abasajja. Naye kwensinza okwewunya Brenda Nabukenya teyalibadde mu ebyo nga twagenda Luwero ne batukuba emiggo. Brenda Nabukenya muleke kubanga nina information gyenkyamunoonyerezaako ayinza okubanga genetically modified general yamuwujja ekiwujjolo n'amuzaalamu kaddiddigi akatamiivu akato. Nkyaganoonyerezaako. Era nange mbadde ndi wano nga ninagwe nyina neŋŋamba erabika eyo y'ensonga teyalibadde mu ebyo. Bamuyirawo omubiri eruwero naye twali Masaka nze ndi wano ekitovu. Twalinze tulabe kye bagenda okukola. Bannayuganda mbakakasa temutya mulinde ekinaabeera ekitovu bwe mujja okukakasa. Kale baba Mukama akunkuumire. Kale. Hello. Hello sir, wewe bali kueleza Teacher. Kale mama nawe bali kubeerako. Hello. Ense kuwulira nnyabo. Toka kinetwork. Kwoli kinetwork kiveeko. Mama kinetwork kimusomera Mrs. Hello. 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 Hello Teacher. Genda maaso mama ine dakiika 2 zokka tuve wano. Wewe bali tuweereza Teacher. Kale nyama. Bannange neebaza bannankyukakyuka bonna abavuddeyo ne bayimusa amaloboozi gaabwe okubanja Ssaabasajja Kabaka. Bamikwano tetupowa. Abawandiika temuzikiza. Abakola vidiyo twongeremu amaanyi. Buli omu kyonna kyakola. Mbeebaza. Teacher ensonga endala oyogedde awo nti Brenda Nabukenya tumuleke mukko naye mpulira nga saagala kukyesonyiwa. No, nze sibagambye nti mumuleke. Mbagambye nze nkyamunoonyereza okusinziira ku information gye nfuna. Mwe mugende mu maaso. Luweero ku bizibu bye tulina nga n'abantu bakyalina ennaku ku mitima gyabwe obuwangwa bw'abantu battirwa olw'obwereere. Nga Luweero baddamu bagizannyisa module eyo. Brenda Nabukenya asaana kukasanga bakakuba obugulugulu. Ndaba nako tekalina kabina kalinga nze. Bakategule butegezi obwo obugulu. Osalawo otyo otutunde module eyo. Kunnaku gye tulina essaawa eno. Ebyo bye basaanye otusasula oyo omukazi yayimirira ne pulezidenti mu nfuufa nnyingi mu masasa amangi. Bw'oti otuweeyo. Bannaluweero tuganyuddwamu ki mu gavumenti eno? Ne bwe tugamba nti tulina omukulembeze wa opposition kale ali ku sayidi yaffe. Talina waalabikira, talina ki, ng'osalawo dda n'empuuga. Mutugamba nti ekikola pulezidenti kye yakola kyali kikyamu okuvumirira enguzi. Mwe temulaba.
ekirala Honorable Sekitoleko sabo tukukoowodde naye tonyega oba nawe wagenda ewampuuga nga tonnafulumira ku lisiti sebo tubalaba kale kaadi za nuupu ewaffe teziriiyo abantu babuuza kaadi zisangibwawo kaadi tuzijjawa abaliyo abakulembeze babalaata bubalaasi bw'obakubira amasimu boogera bubi bakugamba gwejja nkozigabe nze bwebalonda okugezigaba tiikya tuli banyiivu naye buli mukulembeze avuddeyo n'azannyira mu bulumi bw'abannayuganda naawe famire ye egenda kukirozaako tugenda kubalumba kubanga tubamanyi abaana bammwe tubamanyi famire zammwe tuzimanyi tugenda kutandika kati kubiisana mwe temugenda kubeera bulungi ffe nga tubonaabona ffe tubalonda mututusiza amaloboozi kale bwemuba temufuna mukisa gwogera muyimirire ku sayidi yaffe mutuwulirize ki kye tugamba Honorable Sekitoleko osirise tosayiniza tteeka lyakulyanguzi tetukulaba naye bweteka mu nkuba juzi wali ne ba Joyce baagala wali n'embuga mbumulwanirira ab'ettaka ku kiwandiiko kino oli luddawa tuli banyiivu tikyabeera bulungi kati ku dakiika zino esatu zennyondeseeyo nzireseyo lwa kukola kantu kano bane abasigale tujja kukwatagana olunaku lulala kamala okusoma ekintu kino nfundikire abaganda tugamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze omubbi atambula na mubbi omufere atambula na bufere omutemu atambula na mufere omwenzi atambula na mwenzi enkuba bw'etonnya era amazzi gamala gaggukidde mu bisaalu mu nnyanja ne mu ntobazi kati bannange ngenda basomera amanya g'abantu bonna bano nga bali mu opposition nga baganye okuteekako emikono okujja Mathias Mpuuga ku bwa commission okujja mu parliament bw'owulira erinnya ly'omukiise ono tegeera nti oyo y'omu ku babbi abadde beekwese nga tembamanyi lwaki member parliament yagamba ntasobola kujjako kuteeka mukono gwe ku kiwandiiko kigoba Mpuuga ne banne mbu kubanga mukwano gwe oba baabeera naye mbuulira gw'oyita naye nkuwulira empisa ze omubbi atambula na mubbi mwawulire Ssemujju Nganda ng'ayogera Ssemujju Nganda si mubbi mulwadde si mubbi mulwadde kubanga omubbi yenna wababbi ku kyalo banga azizza omusango poliisi bwe beemunoonya basooka kubuuliriza famire ye eri luddawa mikwano gye giri luddawa in fact bakwata nnyo mikwano gy'omubbi okufuna omubbi oyo kati bano ba Ssemujju Nganda n'amanya gengenda okusoma bwe babaganye okuteeka emikono ku kiwandiiko ekyo kitegeeza nti abantu bano bonna babbi era bonna baffere eno ye lisiti y'aba MP abaganye okusayininga motion owasooka Honorable Saazi Godfrey ono wa Gomba East yaganye okusayininga kyokka alina kaadi ya nuupu kyokka nga mukama yabagamba mugende musayininge Honorable Kazibe Bashiri omumpi ng'ekkufulu esiba akamugwanya oyo ye tumumanyi kuliko ono ye mulwadde kuba tasobola kusayininga mulese mubuuse kuliko Honorable Sewanyana Arani ono ye ennaku zino atambula n'aba NRM kuba tumumanyi nti ne mukwata Seggirinya ono baamusindika nga mperekeze oba yali mulabirizi wa Seggirinya omwogereza akkiriza emisango egy'obulimba agiteeke ku Kyagulanyi omusajja Seggirinya n'agaana ono Sewanyana si wankyukakyuka musajja wa kabano naye mufere kuliko Honorable Tebandeke Charles oyo mutegedde bulungi nnyo ayogera amaguka alinga era kamagujja akabwa akasibe ku ggaali oyo ne waali kuliko Honorable Kagabo Twaha agasika gegasaka oyo tobuuza kuba si mubbi mulwadde tumumanyi bulungi kuliko Honorable Sekitoleko Robert tonswaza tonyiiza gwegwe omuntu gwe mbadde njogera no ku social media nga ndowooza olimu epekembera nawe okkiriza mu baffere n'ababbi kuliko Honorable Lukyamzi Kalwanga ono David oba ye webusujju eno naye Kalwanga onjagaza ki Kalwanga kuliko Honorable Simbwa Fred gwe ekiwandiiko kisigaddeko ennaku 7 Simbwa bwe sikula ku kiwandiiko kino
nali nganye okuyisa mba MP eggaali oyinza okundetera okuyisaamu eggaali n'omubbi yennyini Mpuuga aganye okweteekerako omukono Abedi Bwanika aganye okuteekako omukono Honorable Matovu Charles aganye okuteekako omukono Medad Lubega Sseggona mubbi munnabo aganye okuteekako omukono Honorable Kayima Musoka aganye okuteekako omukono Kakembo Mbwate Pama ono w'Entebbe municipality ono tasobola kuteekako omukono lwaki bamutemako akali enkoko oyo tasobola kubanga mubbi mukulu atali ne babbi banne aludde ebyokubuzabuza eggwanga bbanga ddene bw'ayogera oyinza okoza Katonda yayogera ogenda okumaliriza nga sitaani yatokomoka omugambo Aisha Kabanda Nalule mwannyina zonjagaza ki lwaki tosayininga ku mukono oguteekako tulebwa okuukako ebbeere Aisha Kabanda Nalule ogambo oli wankyukakyuka lwaki toteekako mukono kuliko Honorable Brenda Nabukenya Brenda Nabukenya nafunye information wankyaginoonyerezaako naye njajjuggusa gobadde boogerako weruweero kuliko Honorable Nakabuye Juliet Kakandi mamanze kizibu kino kizibu kyennyini ate ekizibu ekinene bijanti problem ali pregnant problem ono kubanga engeri yawetamu abakazi mu parliament tasobola kusaako linnya tasobola kusaako mukono kuliko namba Joyce Bagabe Manga mama nnyabo ntasobola Joyce Bagabe Manga tasobola kujja bo boyfriend we buki kumukumula mukono mu kibya kuliko Honorable Manjeri kyabatika onaye kyabatika Honorable Manjeri kyabatika onesobola nti asobola okukola ki okwogera kale abantu bano mubategedde bulungi nnyo amannya ebisigadde tujja bikwasaganya ku Sunday mu nsonyiwe okuta amasimu abatono mbadde n'okukola forensics ya video zibadde ku social media zibadde zitambula nga nze maze okola video nzikwatamu n'enkubulira ati kino kiriwo ekiri so mutegedde bulungi officially they are launching a political party not a Thanksgiving already balina structures bataddemu ba directors ba mobilize bona batadde bulungi nnyo so abantu babasaka mwena bakubiriza gendayo ng'ogamba nti olemiza Museveni mbuyinza kuba bakozi ba 700% kiddamu munna Masaka yenna anagenda okweta mukolo gwa Mpuuga Mapuuga okolagana Museveni direct kubanga abantu ba Museveni bazzakolagana bokumala emyaka 35 nakati bakyakola naye bali basindisa okusanyawo Kyagulanyi ne lumbuusa n'abuuka n'agoba enkwezenge bw'obajjako Museveni ngwera kujjako Museveni ng'ate oyina ekibiina ekiri ku Tomumuli waki ate okiryamu oluko otandika ekibiina ekikyo ng'ate kirumba oyo akutta omumuli nga lwaki tekirumba Museveni bwe nsukako wano mba mulalu Mukama bankumi tusinkane ku Sunday saa zijja kuba 2 mu program Bulange Mengo mweraba